bano Museveni nga ava mu nsiko yabateekamu ekintu kino nti bw'oyogera ku ggwanga kundi oyo asosola mu mawanga nze ndi Muganda era waliwo n'obukundi bwammwe obuli eyo obulalalala eyo bw'oyogera ku omukyoli asobola okwogera mawo n'agamba mukyoli oyo aba tasosodde Yato mugale wagandi Muganda. Leo Muganda bwa abo batusosola mu mawanga goli wa ggwanga kyeriro lyotyo okwogera kubanga God was not a fool okuseparatinga nze mu Uganda nkimanyi tuli mawanga ganja olosebo era nze ne bwe ngenda mwakyo olimba gamba ndi Muganda bakuwa erinye kalamoja kalamoja wampitanga lukwanga bwe ngende kalamoja kwa nkimanyi Uganda erina amawanga agenjawulo nekino bali n'engeri mukama waabwe Museveni wakibateekamu mboli bwayogera mawanga oyo asosola goli wa ggwanga kyatyo okwogera ku ggwanga lyo kubanga ono akimanyi bwayogera komisera wa mwina agamba nti ekyo kyaliwo ko nekyayita omuliro nedda kati yayagala neeyite ki kati ono aliyete omuntu okubeera Omuganda okubeera Omunyankole si kivi no ekinateeka nyo ekimenya naye ukigenda kubeera ekivi weewano banno abajja waffe abaguze waffe banya abaguze waffe nagamba ndi mwana ntaguliza Arwana nimugamba bwabanga amanyi nti waliwo abantu abagobebwa ku mataka gaabwe oba ku bibanja byabwe illegally I'm here nze ndi wano nkiikirira government ya wakati ekirungi kati minister wa land namusaba wano abalete nze naye tukwatagane tunoonya bakikola kubanga ono parliament nze kakati commissioner bamwina alinga eyakajja mupya abantu babagoba newe twogerera kankubulireko newe twogera waliwo benkugambe bagenda okugoba nekati fe twebuuza lwaki Museveni wazze wano Buganda buli omu agabana ate be mwasangawo mubazibikira amaloboozi mboli bwayogera nti Muganda azidde omusango omukalamoja bwayogera nti ndi mukalamoja tewali musango n'omukyoli nolwekyo ekyo njagala kukibagamba mukulu bamwine efe tukimanyi nti Uganda ekolebwa amawanga agenjawulo era tukimanyi nti n'abamu batya nnyo okuwulira nti oli ayogedde nti Muganda bamanyi engeri gye bafunye wano ettaka nze otera okiwulira nga nkibuuza abajjeno ba Museveni bava mu nsiko eruwero bajja na Buveera naye wano tulaba beddiza ettaka lyaffe baalijjawo ebitundu bye bavaamu nga tebalinayo square miles nga ze balina wano abantu ababadde babeera ku ttaka eryo baalagawa kubanga tulina wano abantu ba internally displaced ababundabunda ewaffe naye ng'olaba ate abababunzabunza bajja wano buzi ekyo ffe tetugenda kukaanya nammwe era kye tubagamba nti oli awulira nga bamusosola wano mu Buganda nga yeeyongerayo buli kitundu kiriko ewaabwe bannyini-kyo sebo kisobola kgenda Mwankole neŋŋamba nti noti ndi Munyankole era sobola kgenda Mwakyoli neŋŋamba nti ndi Mukyoli naye bwe tumala okumanya nti wali Abanyankole balina ewaabwe n'Abakyoli n'Abalango n'Abaganda mukkirize balina ewaabwe ne tukola Uganda okitegedde so kati bano balina kebavuva oyogera simanyi egendi tosabe ey'obululu nti kakati obadde oyagala ŋŋambe nti ndi Munnayuganda nasooka kuba Muganda nenfuuka Munnayuganda ne Uganda esobola okuvaawo nenzirayo ewaffe nga ndi Muganda naye ekyo nkikuwulira ekyo abasajja bwe baali bafuga Russia babagamba nti Russia gye muli USSR egenda kuvaawo ne bagamba tekisoboka kakati information bamwine n'ekintu Uganda esobola okuva kubanga etteeka mu UN resolution egamba nti eggwanga kasaliweza abantu bwe batisa okufuka public kisoboka n'ekiba kinene tekisobola kubawo kati n'ekinene aya muntu record nakugambye n'abadde nebbi nasanze abantu boogera Luganda nga bakola mirimu gyabwe Luganda lulimi I can tell you Luttamaguzi n'abalina endowooza ye tiwaliwo ekitundu kya Uganda olwaleero kyo kyasobola nti eno nkole abalala tebagenda tuke tugambe nti eri enkole ekigambye ndi buli kitundu kirina baakyo naye kisobola kuva eri nekisobola kugenda Mwankole n'entandika okwegabanya ettaka lyayo
anti komishona kyemugamba kyabatategedde komishona bamwine kyatategedde tubuuza nti oba ly abannayuganda ffe tutunulira abantu baffe bali mu kusengulwa wano bafuuse tukkiriza lyabannayuganda lwaki abantu omuntu obaagoba munde komishona weyagamba nti mukwatagane ekyokubiri ono memba wa parliament mulamba bwabanga amanyi nti waliwo nti abaagoba babundabunda ng'ali mu parliament tasobodde kukireeta ku floor wa parliament tasobodde kweyambira programu eri wano yakwegabanya kiri wano kyakwega nga article 79 egamba bweti parliament shall have the power okola buli kimu kyonna amateeka on any matter for peace, order, information, vote and good governance of Luttamaguzi alina amaanyi agakola etteeka mu parliament information abalina nekibagiyita batya caucus no matters of national importance ejasooka okulisa Luttamaguzi bameka byakalita matters of national importance flowa nagamba nti bamwine negundi babagoba babundabunda bayakati okusasanya obukyali bano buli boyogera ku kigabanattaka ekiri wano oba osaasaanya bukyayi buli woyogera bamanyi bali mu kugabana Luttamaguzi musooke mu mpulira Luttamaguzi ogamba nti abatwala ettaka lya wano mu Buganda olina eggwanga ly'osimbako eriritwala kansolo bamwine bakyagala aleete obukakafu bwe ngamba bano Gundi abagobebwa ku banja byabwe kintu njija njagala aleete obukakafu gundi babagoba ku mataka gaabwe ku banja byabwe babagoba then we start from there last weekend nakisaba ekyo kisabye ojja kubala naye ekyenjagala okugamba temujja kutuvuvuba ku bantu baffe bali mu kusengulwa wano babadde grupu z'abalabe batutte mambuka ga Uganda bamawo ne chief justice nga bo temugaye tibasosa ngambe kyangu nnyo ekirungi omuyivu professor nawe oli muyali webale nnyo honorable nga tannamaliza kintu ekyo ensonga gye boogerako nkulu nnyo now fenga office of the national chairman tukiriza mu kintu kye bayita national chairman amazima national chairman tukiriza mu kye bayita amazima ayo teriyo mazima nawe teri mazima ibudde bwange sebo honorable bamwina akugambye ye executive commissioner executive era commissioner yakugambye jangu n'obukakafu bonna naye nze bwenzikanyiza ne honorable Luttamaguzi kyamazima waliwo ebintu bye tutajja kubikkirira waliwo ekibbattaka ekisukiridde wano mu central wano ekyaleese ne president okuzaawo okwongera ku maanyi ofisi yaffe emu kwe yawa obuvunanyizibwa okukendeza kusengula abantu naddala ab'ebibanja naddala nga balina ebibanja byabwe erigale waliwo naye olw'okuba nti obubbi bw'ettaka bukyase nga bulimu n'abakozesa emmundu president nayongerawo brigadier general Chams nagamba the president is there the RDCs are doing what they are doing naye waliwo abajja n'ebitoje ebimyufu ab'amaanyi era ukiyagaye nti kateekawo brigadier Chams n'amuwane force n'abakumulamwa yenne yeeyita nti simanyi ava mu state house bangi babanga bagamba nze nva mu state house bavaayo nze ndi wasali musali nze nkolera muhoozi kati yenne yeeyita nti ayiwa bitoto bwatyo kyetwagala honorable Luttamaguzi ne bannayuganda abatuwuliriza basituke oli bwajja n'ekyambalo ky'amagye abasengula ku ttaka lyammwe tuli wamu okutambula nammwe bwe tuma kisoboka musitukeemu ng'ekyalo we are going to come and rescue kakati abadde webale nnyo kintu kangere sebo waliwo benjagala okubuulirako nyinza okuba bize waliwo ab'ekasokosaabo abali ku ttaka lya poliisi sirya poliisi genda bampandiikidde ebbaluwa waliwo n'abaleese petition yaabwe ab'ebukasa bawagenda okuzimbibwa pooti bangi nnyo bali 200 naye bazeeko 20 mu ofisi yayi ku naye ono mubuulyako katono nnyo katono nnyo okuba nze kigenda kuyamba kati nze soma ku social media nti bamuganye
bwe yagenda okuyingira ku lukala lwabo abayingira nga yesimaisi ate yajjawo nti yabingamba tozalira nafuna akadanga nti bankwata mataaya awo ne bambavumba nesiyingira naye saakiwulako omuntu yena naye akirabe ku social media emanyi social media olwawo kakasa ebintu byammwe bannaffe ababeerayo oyinza okwogera ekigambo nekizimbagana nga tekyabadde naye nga tulina olukuŋŋaana olwa naamu ono agwamu abo abatalina ludda lwonna singa wabaawo olutalo lw'ensi mwe muba ku nsayidi zombi kati naamu ono muyindi yalutandika muyindi oyo yalutandika nga sematolo afuuse sematolo kakati bwe tuba tumaze okukola obugugulo olina alumba oli ani aba abatuuza ne bakkaanya oyo atalina ludda ye naamu kakati yindi oyo yali wamannyo mu naamu kakati naffe Uganda enaku President Museveni abadde akiraga nnyo nga wabaawo entalo mu Europe eyo ayagala nnyo okubeera makkati era juuza tubadde mu kikuŋŋaana luno lwa Ukraine mukyajjukira nti bwe twagenda bali balonda ye Uganda yali tiyalonda twaba wali ngera abali mu naamu abatagwa mu kiwayi kyonna so lwe lukuŋŋaana twaleese wano bannayuganda lwe lwowulira ababodaboda balutegedde dda kuba buli awali stage yonna weeri abagambye awo tabaawo naddala eziri awantu nga wali strategically nti abagenyi bayinza okuyitawo oba bayinza waliwo ka hoteeri akayinza okukyaza ku bagenyi awo wona ku parliament tewakyali era bo baluwulidde dda ate nga waliwo luli olwa G77 olwabaguuda kyalina ate olwo ye luteekamu nnyo amaanyi olwabaguuda ensanvu omusanvu n'abalala balinga 15 naye nga erinnya liryawo mu G77 so wetuli nnyo wano naye nga bwokimanyi tusooka ku matters of national importance abagenyi bonna bemba nabo basooka ku matters of national importance ebyo Luttamaguzi yanjigiriza nti parliament bajjukubiriza wabaawo ensonga ezitali ku order paper zibasooka okuyisa awaawo n'abana oba wano waffe Rebecca Jingo wakiyita kwemala ggoga mu pulogalamu yaffe yegenda n'omulembe waliwo womala okwemala eggoga awo ate wamala okwemala eggoga nekitambula kakati nawano tusooka nituwaayo ne bemala eggoga eki ekyabaddewo kiruddawo naye nsiimye nnyo ku naamu ono waliwo enguudo zendabye mu kibuga Kampala nga zigezezeddwako okukolebwa nenewuunya nti era mbadde wandinga nti balina kapasite ekola enguudo ezo mu mwaka olaba mu myezi gino oba giringa 3 bukya bategeera nti tugenda kwa n'ennaamu waliwo enguudo ze bayisiza zonna nezigenda ngamba ki ekibadde wano kitegeeza nti waliwo obusobozi obwo era nga mukulu kintu wali ono nno ava mu office ya president eba ya police oba ya chairman w'ekibiina kya NRM National Resistance Movement teba ya president eba ya chairman we NRM era yakolanga president wa Uganda yalondebwa none songo tabavuddenga mu office ya president kiba kizibu nnyo byawula naye yakola mu office ya chairman emirimu gino gyobanga agikolanga agenda kwesimba be bagiddukanya bano nga ndoza be bayambako twadongo yagambye ennaku ezo nga bamaze okuzza obujjera Luttamaguzi kyogera baziza obujja akakyoko ebyokulonda naye twadongo yagambye mugende mu campaign muve mu bino byoga balonze Sebunya balonze gundi ekyo kijja kubaawo kubanga n'abamukumwe mwayitamu akakyoko muyita akabi yabadde agamba opposition sinze mwakakyoko kemuga akekubira ate namwe abamu muli mu bifo bye mulimu olwakakiika akabi talinansa twadongo talinansa aga mugende mu campaign muve byogamba nti ate baleese gundi bali singa tubeera mu nsi y'abantu abafaayo abatabongoota oyo tasaana kuba na kifo kya bukulembeze tadongo iyo chamani uyagwigulie ya secretary general NRM timanyi talinansa tadongo tadongo secretary general NRM talinansa kintu buza kutuuliriza naye njagala ebintu bya Honorable Luttamaguzi obisule muguluka tubitwala nnyumba Honorable Luttamaguzi yomu ku bannabyabufuzi betulina mu ggwanga muno ab'amaanyi nno ddala kiriwo amaanyi okwagala ku Honorable ono ekisooka munnabulemeezi munnange mpozi nawe waliwo bulemeezi kyakubiri sikankubadde ali ku ludda luli naye ate alabikako ng'omuntu aliko ebirungi bye tutunuulira kubanga ffe mu National Resistance Movement chairman jajjaffe His Excellency General Kaguta Museveni alina akantu akagamba nti the person is not all that bad, promote the good in someone. Nti waliwo ebirungi nti ebiri mu muntu kyobojja tojja kibi kyokka totunuulira bibi byokka. Honorable Luttamaguzi ono era kyovola bo mukulembeze eggwanga agira n'amukubira kasimu naga gyoli yali agamba mukwate era namugamba obusimu bwe nze okuba esimu kuba abasinga abagonzeza nze nkwata esimu nkubira yali maama wange yaŋŋamba nti omukulembeze nabwe akubiranga esimu ng'oli mu kifo kya bukulembeze muwulirize ekyo tokkaanya nakye muwulirize agende naye nze oyo wakuba esimu ye mpuliriza naye sina bigambo anti namugamba nti nze siri mugagga siri mwavu
naye njagala nnyo omuntu akuba essimu ng'ayogera ku byankulaakulana nti egindi tutaddeyo kubo abayogera ku byaki bayogera era mbalingo byankulaakulana abayogera ku birala ya supu naye nze honorable ayinza ogamba bya supu naye baba ne classified talks mubaamu akatono baba ne classified talks era wabeera kugamba tujetandika obalumika wabeera ku ssimu n'omukulembeze w'eggwanga naffe tewali awuza nze nzekka kubanga mwe nakimanyi ngeri gyali mukulembeze president akubira abaka ba parliament bonna era ndooze emabegakawo ne mukulonda awulira buli mubaka yenna nga bamukubidde essimu naye kati waliwo ate abamu bakubira nga ayagala kuwa mu monde mbuna obongote ate omuba bulungi naye nze nimugamba nze siryangako ku ssente ze muga katonda muggulu era kyenagamba n'abasajja bewasali musale nti abalala bonna musobola obbajoga naye nze temundabangako baali bakuyise bakujjamu okuvunama okuleeta kati n'omukulu ono nakamugambe simu ze ziweranga 200 kisebo kyoyogeddeko nkiwuliriza kuba ebiseera ebisinga aba ayomba nti bino ebintu mubyogera bulala nze muliza ne mugaa nti naye sebo ffe tubyogera bubi n'ekitukusaba twagala nkulakulana mwe temugirabawo si kugenda ngugula tulina bangi bannaffe bagonzeza era abasinga tebakyayogera lwakuba nti emimwa gyaziba silwakuba ebyokwogera tebabirina naye bwamala okwogera naye sebo n'omuto wange zayita classified talks toddeyo kubawuliza nenze namugamba sebo bwoba olina kyonompa ng'onompa nze tompa ng'omuntu kuba teri yali alidde ku ssente zaabwe n'aba bulungi bwoba onompa ng'omuntu tukolera amakubo tukolera amalwaliro tugamba abalimi tugenda maaso honorable ayinza okugamba nti bayina ebyabwe boogera ddala kituufu boogera nnyo ku bya development kuba honorable ayina ekintu kya promoting atera nnyo okugamba abavubuka nti mwekalakasize mu nnimiro ogenda mu nnimiro gy'oba weekalakasiza wazirese nteze tezinaba kujja naye oli yazimpadde bebimu ku bintu bye tutunuulira nti ani apromotinga ideals zaffe Yes. Mwene mtutunulira who is promoting our ideals. Mwekalakase mu nimiro kyamwe. Ekyo kitu kyaffe. Kyali okwagala. Tuli mu ggwanga abantu emirembe kasajja ababukala eja NRM ne bayitiriza otulo. Abantu ne batandika okulowooza nti bajja keeranga ku makya bajje wa Honorable Luttamaguzi abawe 10. Kati no yo kwawukaganako ne kuba n'abalala abakubiriza nti bannaye mugende mwekalakasize mu nnimiro ntera okumulaba naye nga posting ebifaananyi bye nga ali mu nnimiro ekintu ekifaananyi omukulembeze na kyandibadde akola ate naye awukaganako ku banne bano banne baagala abantu babeera nga babalya mu ngalo buli kadde bwe babeera wano tunuulira bano bannaffe abali mu Kampala bwe babuuza mukyusiza mutya abantu bammwe ogenda okutunyanga buli kaseera baagala babeegayirira omukubira akasimu akuweeyo ezikuba ku simu ku radio vuma omuntu bw'omuvumira mu 7 gwe mukwano gwe naye nga takubuulidde kiki kyogenda okukola ekikyusa obulamu bwo emyaka gy'obuvubuka bwo ogenda gikolamu ogenda giyitamu otya kati honorable ono kyekyenjawulo kyayina waliwo abantu abamu betutunuulira abali mu opposition ddala nga basimba nga bwe babeerayo era kyagambye nti bw'otunuulira amasimu ge boogera ne His Excellency the President Jajja mayitirivu era bingi bye boogerako bingi bye bakkaanyaako bingi bye bagamba nti wano tukole bwe tuti tuyambe abantu abavubuka tubakole bwe tuti oyo mukulembeze omutuufu era nze namwewuunya nnyo kyova olaba yagaana okusala okugenda mu Nuupu ajja kusala yasigala nga kubanga yagenda okutunuulira nga ye bw'anaasala ne ideologies zayina eri mu Nuupu gye bagamba nti n'ogeza oyogera ne president w'eggwanga president w'ekibiina kya NRM jajja w'abazzukulu ekyo kibi kya sakirirgo ye ng'omukatulika amanyi kyekitegeeza abanupu bwe batubagamba era kwe kyova olaba wano omukulembeze yabagamba bamubuuza nti ye etteeka lino nga ne banno baaliisa n'agamba nti manyi nina bangi nga naye bakolera oli Honorable twali wano Honorable yakugamba ebintu bye tuyisa mu parliament tubisanga ba member ba parliament tetubisanga ba member ba Nuupu kakati je bw'otunuulira ingredients ze is more NRM atali mu ingredient ya NRA if tugamba we don't care where you are as long as you still remember alimo lwenale mutontono amanyi jajjawe yalwani DNA baba bakebera DNA DNA yesinga eri mwenale tobolaba baba advocate tali mu Democratic Party ebyo abeerayo nego webuuze toli muwulira ng'alumba mawu toli muwulira ng'asaza agenze mu Nuupu
kati yakyo kyanopu kankikubuulire yamala Dr. Shahadudda abula kukutayirira yagaana kubanga omanyi lwaki yagaana ye atunulira ebirowoozo bye obuwagizi abwagala amanyi waliwo balina okumukolera kajajjatta naye ate amanyi nti bw'embeera eri nenyingira parliament omumwa gwange bagenda kuguzibikira ono si ye muntu ayagala okuziba omumwa ayagala nnyo kye tuyita open criticism nga kyova olaba omukulembeze amukubira nnyo essimu kubanga balina bingi bye bakkiririzaamu bye bakanya nti ddala bino bisobola okutwala abantu mu ggwanga naye nga bwe tugenda okutandika omwaka it is my first time to be here I will say still happy new year bannayuganda abatuwuliriza tuyise mu bingi mwaka oguwedde twasobola okonfaminga ne tuddamu ekibuuzo kya Honorable Luttamaguzi omanyi yali yeeraliikiridde nnyo baleeta omwana baleeta ono ne twansalinga question ye ne tumugamba nti 2026 His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni jajja tagenda kuva ku main era ku ballot kwali ekyo ekibuuzo ne kiddwamu era okumanya kyaddiddwamu bulungi tuba tuli awo nga ne mukwano gwe nnyo muganda wange mukulu wange nange gwe njagala ennyo omwami Kyagulanyi Robert Sentamu nga naye agambye nti nange 2026 neewaddeyo ngenda kwenganga jjajja w'abazzukulu twabe we tugenda ne tugamba nti azinadde okunywa naye kikoze bulungi nti leero tewali kigenda kutugwako kibwatukira byonna mujja kwamwete luli abagwako obugwi luli twabagaya mutya twabatunulira ne tulowooza bali mu demokrasi owaffe nga tumanyi bagenda banoonya obululu nga bwe tulowooza era babunoonya nga bwe mwalowooza kakati gwe bw'okirowooza nti baali banoonya bululu bo baali baagala bakoleko byewalaba emisiri baali baagala bakoleko byewalaba kutaliri square nga baagala balumbe bavaawo batandikirawo bagambe nti eggwanga ligenzeemu ak'evujungiro bwe balumba mubatya ffe tetulina gwe tutya nga NRM era tukugamba tuceekingemu lojja okumanya obusobozi bwe tulina era obusobozi baabulaba nti we can propel forward as a country the security is very stable naye nga kyetusinga okutunuulira nti ate bakosezaamu bannansi ife abantu bwe bakola ebintu byabwe nga babitambuza nga bba abakulembeze nga ate tebabisiga mu bantu abatamanyi trying to propel your issues using an electorate which is illiterate about your agendas ekyo kifuuka kya tabu kifuuka kizibu nnyo naye nga bwe tumanyi jjajja nti ye mukulembeze alina experience ye mukulembeze ali adaptive ye mukulembeze akyuka n'embeera tasigala ku kintu kimu era yatula n'agamba nti abavubuka bano kye beetaaga kiki ebigendererwa byabwe biriwa era bwe yajja n'abagamba let us promote interest bwe tuba mu byobufuzi yava mu kubavuganya n'atandika kubasomesa nti bye muzizeemu tulina kukola bwe tuti nga ye munnaffe Robert Kyagulanyi bw'agenda ku mulindalo gwa radio bw'ayimirira mu bantu abagamba obusajja tubutwala bugenda bujja kuddayo ne tulima nti byabufuzi bya kikaaki naye nga mmaliriza mukama wange 2026 office of the national chairman Hajjati Adija Namyalo yakonfamize strategy gye tugenda okutambulirako ogenda okutuwanguza akalulu kaffe Office of the national chairman alina ebigendererwa bye National chairman aina NRM constitution erimu ennyingo 5 tusuubiza abantu amazzi amayonjo ebyobulamu ebirungi security ku bulamu bwabwe n'ebintu byabwe okutabagana mu mawanga nga tuli very stable kati ebyo byonna national chairman buvunaanyizibwa bwe ate ngayo omuntu kubanga akaseera kagenda kutuuka adde yakonvinsinga ab'ekibiina abagambe nti nkyasobola abagambe nkyayagala okubakiikirira kati nga abazzukulu abaddukanya ofiisi ye nga tuli wansi w'omukyala Hajjati Adija Namyalo Uzeyi strategy eyavuddeyo tumanye ekizibu ky'abavubuka tutestinze nga tulaba ekola kwe kulwanyisa obwavu Honorable Luttamaguzi ono kyagamba era newe mu constituency ow'ekitiibwa Honorable Luttamaguzi tujja omwaka guno oli ku program era mmanyi nga bw'otera okukola bulijjo tugenda kutambulira wamu bwe tunatuuka mu by'okuvuganya akalulu 2026 ebyo biriba byeyo naye bino byankulaakulana webale nnyo oyo bamuyita kintu ava mu ofiisi eri gye tumanye nti egamba muzeyi tuva ku line ekulu Hajjati Adija tumuteekateeka ensaawa eno muleetano obwenganga ne Honorable Luttamaguzi kubanga ye wano yaabaawo mwenna abajja mu musangira bw'obanga oli eyo nga tujja kusobola kwenganga Honorable Luttamaguzi eno pulogulaamu eba ekulima butereevu ajja okwebaza mukulu Maama Linde Kawuku kwali ku mukutu gwa WhatsApp mulabye wano Segujja Bashir naye mulabyeko ne promoter de Gracias Kafero ni kwali ku Facebook kwetuli omwana mwala ani ataddeko bulungi nnyo genda ku BTFM Uganda so kubanga oteka comment so likinge nga bumanyi ebyemikutu ebyo ababibeera kuba baba bimanyi nti wali okulikinga wali okuteka comment n'okusharinga bibayo birungi bimanyikiddwa ddala naye nga bakulu bali ole Luttamaguzi matters of national importance obuze ku bantu Sevo neyanziza nnyo
nzikiriza nkubuuzeeko ssebo nange nsanyusa okulaba okubuuza ku mwami Kintu ava mu ofiisi ya Jati Uzeya Namyalo ofisi ya bebe gye bayitango buuza ko ni kansoni nsima yayingira ekibiina kansoni nsima ekya baloya bali pozi wangamba omutyamu abe naale mu mbatya kansoni nsima siwe naale ajjabuzi yagambye nti ayagala ayingire kwa babaja pro bono sebo nyakumulaba sebo nzikiriza mbabuuzeeko abali wano n'abatuuliriza nga mbaagaliza omwaka guno omujja omulungi njagala kulamusaako abansindika mu palamenti abantu b'esse muto mbalamusizaako nnyo abekapeeka Kasa Ngombe na Kaseke mwebala okukola enkuba Katonda atuwadde omulundi guno nti ne mu January ebadde kyatonya so bw'olaba enkuba ng'etonya at least bw'oba tosimbye eno mmere efa mangu nga kasooli osobola osimba ku muwogo oba ne lumonde kati nganze omulimi ntera okubagamba biro byakwekalakasiza mu nnimiro njagala kubasaasirako ennaku zino mbadde bize nnyo nga ndine Honorable Nyongole namwise naku ezo Minister Kasajja bambi n'obwetowaze yanoonya yakuyita yanoonya ng'omuntu najja ngamba nti agala tuyambako okukola ekkubo ly'Nakaseke nali ku TV emu nandaba n'akeera enkya nanoonya ayagala kukola amakubo gaffe ag'Nakaseke era n'atugamba tuwandiike ne tuwandiika ebbaluwa nga agenda kutuwa amafuta era ndooza yaba amafuta ga tractor zino okutuwa amafuta aga tractors ezigenda okusenda sendawe sikolasi negana kusenda mu atilisi katono kati ndooza amakuba agamu mwatandisa okugalaba gatandisa okukolebwa ate era njagala kusaba ne mukulu Makanga Minister wa Works ku Nakaseke okola omulimu ogwo gwe twagambye Kasajja gwe yatugambye ogw'okuweerezaayo amakuba amalala agali obubi so abantu baffe oba tulabye tuba tulyere twabaddeyo ne Honorable Nyongole ewa Kasajja kati njagala kubasaasirako nnyo ababbi b'ebijambi abazze ebazeemu yes bazze mu Semutaawo ku kyalo kye bayite Seggalye Kalege ne Bukatira ne bakuba ebituli abamu mu nnyumba ne babba ebintu bingi eby'abantu ne babitwala abo ab'ebijambya n'olunaku lw'okosajjo ssentebe w'e Seggalye babadde bamuwambye Chairman Sepuya naye twagenza okulaba ng'ali ku kyongole kya Semayi nakubya omulanga eri Minister wa Internal Affairs ne bakola okunoonyereza ne batugamba nti abadde ku Semayi naye ne tubagamba mubanga muwamba abantu bano naddala ekiro mututegeezengako ng'abakulembeze tumututte naye omuzogo ogw'okuwamba wamba ogwo gwe mwava nagwo mu nsiko ogwo nti buli kimu kuwamba wamba muyinza okubawamba abamu ne batadda so sebo Chairman Sepuya w'Eseggalye kulisaayo nnyo nze nafunye amawulire kiri okuva ewa kansala Waswa nangamba nti omusajja affe bamututte Chairman nenwanako naye baŋŋambye nti no bamututte njagala kusaasirako nnyo n'ab'omulule omuvubuka omu yagudde mu kidiba waliwo Abachina bano yaleeta omwaka nga guyinja bisenya abantu bangi abasima amayinja kuba kati buli gundi wali okusima amayinja kirombe kya Salimusale naye sebo njagala kugamba Abachina bano tubadde tubakwasiza ekisanga beewagambo basalimusale tugenda kukolawo ekisoboka okulaba nga ekidiba ekyo kizibibwa kubanga bakaka abakozi okugenda okugyayo amazzi ate nga kiwanvu nnyo oli olugira nga agwayo oyo si eyasoose okufa mu kidiba ekyo so abantu b'omulule nange ennaku zino mbadde bize nga mbalwanirako ku by'amakubo gano njagala kulaba nga amakubo gagira ewaffe n'ebyamasanyalaze ndowooza mukyala Nankabirwa yandabye nabadde ku front nnyo okulaba nga mugira tulabe nga ebitundu byaffe ebisigalidde bifuna amasanyalaze n'okulima kati n'okubasaasirako nnyera ekyambogaawe Nakaseke waliwo omwami gwe basse ne bamusuulaawo oyo namazeewo ennaku mu kasenyi kaawo lwa poliisi gw'okubiraga tetulina mafuta naye nasembye okulira jjo nga nkubidde Regional Police Commander ne baŋŋamba nti no bagenda kuba bamugjawo omwami oyo baye bamugjawa ne bamutiraawo kakati kyambogo kiri awo Nakaseke bw'oba n'omuntu we yabuze tukusaba ogenda omunoonyeeko era njagala nga muto wange ekintu bwagambye nze nyongera okubakubiriza okukola yadde tuweerawo NRM kola gavubuka mwage NRM agatakola mwe mubba embuzi zaffe ku kyalo mwe mukuba ennyumba ebituli mu nnyumba z'abantu kubanga bano babalimbalimba muwaliwo gavumenti egenda okujja ebawe bagaggawaze ne bweba gavumenti ya President Robert Kyagulanyi ngezze
naye yagala abantu yasuubiza abasirikale ba polisi akakadde ka sena atandikirwako era namwe baafande kikyagenda maaso nga bwe kityo abaafande ekintu kyammwe kikyaliwo bulungi twagala welfare ya polisi welfare y'amagye tukoye okulaba abasirikale nga musula bubi nosa omusirikale asula mu kiyumba abasirikale nakugaba professor nabo balina families nabo balina ebirooto bana abasajja abamu balowooza nti abasirikale tebalina birooto mbu omusirikale abeera otalina girlfriend we mbu alinga muti gwa ssimu bwato yekka nabo baba n'ebirooto baba ne bebaagaliza family zaabwe katusobola kuŋŋamba nti omusirikale atandikibwako afuna emitwalo 48 nga n'abamu minisita tasobola ziryamu breakfast omuntu breakfast asuka mitwalo 48 yes baminisita ba Museveni bali akakadde breakfast naye wali ku Seraton kuba we bali ambalaba kati omukulu wa polisi alina family no afuni mtwala 8 alina family alina okuweerera abaana emabegako luli Amini nga asetinze eggwanga lyaffe lino nga liri ku mulamwa Amini yali asetinze bulungi yes teri mukulembeze wana alifaanana kwa Amini era olaba bano byonna be yakola bano bajja kwonoona bwonoonyi bye basangawo Amini yempawalinga kye bayita abaddugavu ebintu byebawa mu 1972 nga abayindi bagenda babisula mu gguluka byonna babyonna bwonoonyi kati bano bwe badda byonna no bwe yadda n'akomyawo abayindi nga ate Amini yabasasula era mwe bayindimu abawulira Oluganda Amini yabasasula ono n'abayita ne mukomawo ne mubbe ng'agenda obbasasula ono waali kubanga bano bwe bagabana nabo nga bafunako bayita abayindi tituzeewo usimai custodian abayindi bapange era nabo tubagamba abayindi abawulira Oluganda bano baba bakukomyawo nga Amini yakusasula n'okomawo bano be tulaba mugize bwe bagenda tugenda kukwata ng'omubbi ate nga gavumenti yamuwa ebintu anti gavumenti Amini yabasasula gavumenti pedi yawa abayindi era sebo kyembadde bano baddamu ne basasula mbo nabo bagabanira wamu na wakati nabo kyembadde sebo nkugamba nti togeranga ku Amini empowered local people empowering Chinese Museveni is empowering Indians naye wano Museveni talina munansi gwe yagala kuba na kasente nganda banansi abagagga bwe mbakubira omulango okukola buno obugologoso obusinga bwe mbakubira omulango okukola bavubuka mmwe nze nsobola nange okufuuka nga bannabyafuzi abala kuba bannabyafuzi abala akulinda n'akuwayo akatwalo n'akuwayo 15 ne bakuzanyirawo n'obeera ku mweso nga bw'okula emyaka bwe gigenda bw'ozannya luddo bw'ozannya puulu bw'ozannya betting ennaku zino n'abapoliisi mbasanga ku nga bawandiika bwapapanda awandiika akapapula akasaayo ekimansa nnaku kirina gwe kireka kakadi ensi ezikutegerekeka nga Tanzania nga Kenya Rwanda ne bakusanga betting company zonna bazigoba manga no dembe lyabuntu anedde dembe ly'obuntu waliwo erikoma dembe ly'obuntu tosobola kuleeta mwana wo n'otandika okuvugira akagaali article namba ki egamba mu Uganda wa dembe okukola bwana gasinga takosa balala kakati eggwange tuli mu biseera bizibu nnyo tetagala kubalaga kola byetwagala tuli mu biseera bizibu nnyo obwavu bweyongedde ne gavumenti kati eri ku kisenge kye muva mulaba nti n'ebitongole ebisinga kati tebafunanga allowance za December n'abamu November tebamufunanga bw'oba ng'oli eyo ng'owuliza radio beat nkwegayiridde nnyo bw'oba obadde spending emitwalo 10 tandika spending emitwalo ng'ena ebiro bye tulimu si bya bulijjo economically ate kakati waliwo n'entalo eziruuminga wano mu region temwewunyanga olutalo lutandise waliwo olutalo olubalukawo wakati wa Congo ne Rwanda ne Burundi ono wawa n'okuyita bano abawala be walabyayita abagamba akawala ke walabye bankuba embooko 10 n'obuuza nti ate embooko 10 bazikubadde mu emyaka 13 emabega era omusukulu ono we yaleese abantu abo nebuuzizza nti bano abaleese ku kyaki kakati bw'oba otunuulira nnyo angoozi z'abakulembeze wano buli omu ate yeetegekera lutalo tulira sibo buli omu yeetegekera lutalo Uganda yeetegekera lutalo Kongo yeetegekera lutalo Rwanda anti kakati nkugambye byelikopta ebigwe ebyo wuliro olowooza bwabusale be babikuba babikuba kakati bano tebasobola kulaga nti there is a looming war eri laikire kubanga waliwo ekitunu gundi ene tutunudde mu Kongo ate Kongo etunudde Rwanda enako ezayisiza statement mu lukiiko lwa UN jembadde nina okugenda ne bagamba nti Kongo egamba yo olutale genda duteeka ku ttaka lya Rwanda very soon ne gundi ne Burundi negamba nti naffe tugaddewo ensalo ne Rwanda kati jjukira nti ono waawano ne Kagame Kato ne Waswa
katone Waswa atandise okutunula agamba katojja ddi nti katowe bamuujja definitely ekigwa ne wa Waswa kati jukira bana abe Sudan nabo tebasobola kutaakiriza ku Waswa atero bayamba kubanga nabo eri waliwo macha machaba tunu eri waggulu eri mudafu olweddafu nalwo lwanjawulo naye luno oluli wano nawe mu Katumu nawe waliwo kakati Ethiopia naye olwaddagalo ne munne Ethiopia etunuliza olutalo ku Somalia era lutunuzaamu ddaawo era lutandise mundu etokota kakati Abaethiopia baagala akatundu ke bayita ensi gye bayita Somaliland oba bagikole biki kati bano beebuzaabuza wano naye waliwo bomu wano eyinza okuwaaluka essaawa yonna n'olwekyo bwe kubira omulanga naddala gwabeera mu kyalo kola nasanyuse nnyo bwe nalabye akulira abasuubuzi mukulu Kasiita Sekitto mwogezi ng'akaaba eno gavumenti etutse tugenda kwekalakaasa mu lukiiko lwa Naamu sebo togezaako ne weekalakaasa n'abasuubuzi ejjo yalangiridde nti bagenda kwekalakaasa Naamu tebamufunyeemu nga lutandisa mbu baba binisa omusolo 9 ku 10 engaba basaba binise mungi era wenna balabye n'empenzeko n'ekyo kisoboka kubagamba bonna baba binise tubadde nga tubagamba tubana abasajja ekisooka bo tebawa musolo bizinesi zaabwe teziwa musolo zino ez'abayindi baleeta omuyindi ne bamuwa capital ne bamuwa ettaka ne bagenda ne bamuwa ne tax holiday emisolo gyonna bagibigise bannansi ne tubagamba nti tetusobola kununula ggwanga lino ng'abasuubuzi temutwegasseeko musimanyi musembezeeyo tiyagasi wammwe mubeere eri mu byobufuzi ne tubagamba teri business esobola kutambula ng'ebyobufuzi byesulise kakati mukulu Sekitto akulira akuŋŋambire kenkusanga ng'ogenda okulembedde abasuubuzi okwekalakaasa nga mwatugoba mu byobufuzi era ffe tubatunuulira butunuulizi twavayo ne tugamba sebo ng'amaliza twavayo ne tubagamba nti tukolere wamu tulaga abasajja bano nti eggwanga liri bubi obudde buno tusobola kuba na baminisita 82 olina abawabuzi oteeka mu bulamu obw'okwejalabya ennyo wano President Kagame yalaze Right Honorable Deputy Speaker Taibwa nga bali mu lukiiko lw'e Rwanda yatambulidde mu motoka 5 Kagame naye owawa n'atambula n'emmotoka 50 bannansi bali bubi ebintu bye twaligyemu omusolo nga golodi tebabijjamuko omusolo kubanga ababisima ba mu nnyumba zaabwe obugagga bw'eggwanga abafutubaddeko baalubatu n'olwekyo bwe nawulidde mukulu Isa Sekitto tugattewamu eddoboozi kembadde ensembyayo mukulu Museveni ateekateeka nti parliament yebeeronda president yakiteeka simwe bakaba parliament kubanga ffe twetaaga popular vote nti omuntu oyo alina awangudde obuganzi yabajja naye nga waliwo competition kakati General Museveni akoze ebintu bingi mu bannansi ne musigala nga mubongoota yatandika muliriza ebigambo bino kubanga tojja bisanga mbaka parliament General Museveni bwe yali atandika wano yasooka kujjirira Buganda nate wali Muganda atalabye ennaku mu mulembe gwa mukulu ono okujjako abo abayasayininga nabo ddiirwa ez'ekyama abalya naye ekiro ng'emisana bakabeera property bayiwo wano na wali ng'obalaba bali bulungi era bo Buganda baagyesonyiwa ne bagamba ffe Buganda abatono ennyo abalya naye kakati ffe we yajja wano ku Buganda ne tusooka ku mukulu gwa Facebook akulaba bulungi ne tugaana okusoma nti abasajja bano bavudde mu nsiko z'eruwero ffe tubawugidde naye ebiruubirirwa byabwe ki ne tubalaga buli kimu kyonna tugenza okwekanga ettaka lyonna balitutte ettaka lyonna mu Buganda kizibu nnyo okusanga Omuganda atajeera ku basajja bano ku ttaka basomanga ne bafuna buli ekyapa we kiri ne bateekawo abantu waabwe buli wali kifo ky'enkizo bateekawo omuntu waabwe era bw'ateba muntu waabwe direct oyinza okwekanga nga yeetuumye Walusimbi naye n'omubuuza oli muzzukulu waani n'akugamba nti jjajja wange yeddira zike n'omugamba ffe wano nga mu bika tulinawo mazike n'atandika okwa kakati bwe bamala okutagetinga Buganda kuyeta ne bakomawo ne babategetinga mu byenfuna abantu bonna mu Buganda wano abaalina prosperous business bonna babakubye babamazeewo bwe bamala okubatagetinga mu byenfuna ne babatagetinga mu byokusoma n'ateekawo ze bayita state house scholarships n'aziteekako Abaganda tebazifunamu teryagikuwa okujjako nga weetuuma bwetuumi linnya lya Kiganda n'akutegeera nti oyo waffe teryagikuwa wamala okutemula ebyokusoma wano kyeyasembyayo kye kino
tikakati ebyokusoma mbibajjeeko n'ettaka lyabwe nditutte mbagobye mu bizinesi kati kyensigaza kye kino okubatema mu byobufuzi webale nnyo olwekyo ssebo mukama wange akonkaleese ono ali wano tusaba Museveni tekakutanda etteeka lyoleeta mu electoral reforms mu constitutional reforms mu president agenda alondebwenga parliament kuba tokyasobola kutambula kuba sente zikuweddeko najja wano nenkugamba nti ebitongole by'ensi yonna ebyenkizo ngaago wabituwekeddewo okutuwa sente neŋŋamba nti nange newakubadde ndi mubaka wa parliament tutandike okunoonya tukendezeza tutya ku nsaasaanya ate tukoze tutya okutetenkanya wakati mu kukendeeza ku nsaasaanya bannansi nga bawa omusolo nenga bawa omusolo gusaanidde ne basobola okubanga basigala mu business omukulu najjalo n'akugamba nti mpeza amanda owera amanda ate ebbeeyi y'amasannyalaze eri waggulu kati yakomyewo mu buyaka simanyi buyaka aleta bupya ate ne tugamba nti buyaka bw'oba obuleese mu bugabenga bwabwerere sebo mukama wange nze akubuulira n'abasentesa nankabirwa bulina certain period gye bagenda okugabirako oba obwerere otagiraawo ate ng'ogenda kukagula kubanga ebyawano obimanyi kakati bwe tuba tusaba ebintu bino naku zino walabye mu obadde ogoberera ku mukutu omukulu omu yaleese whistleblower n'alaga omuvubuka omu wa State House eyali $20 million of deal ne tugamba Museveni nti ababba eggwanga lyaffe bali mu nnyumba yo nga mwe babatiisatiisa mbw'oyogera ku famire ya Museveni bajja kutemula bajja kuwamba ababba eggwanga lyaffe ne mu nnyumba yo mwe bali omuvubuka oyo baamukutte akati malinja nedda sebo kuba nze sebo ndi mubaka wa parliament obuntu obutalina nkizo bagenda ne bakwata obuvubuka eyo bubbi enkoko ne bamunyiga n'osanga nti ono yabbye naye omuvubuka oyo eyabba $20 million baamukutte kubanga mukwano gwa mukoddomi w'embuga baamukutte kubanga ezo sente z'eggwanga twakajja wano tufiirwe trillioni y'esente emu ne 700 billion twateekayo kuteekawo eddwaliro erubowa jo nabadde ngenda n'omukulu eri nga bwe nkunyonyodde eri nga tugenda ne mugasebo ndi muwaka wa parliament buli lunaku tugenda ne twogera nti abasajja bano tebalina kye bagenda tulekera mu ggwanga bagenda kuleka nga balyeze olw'okuba basanga bannansi abasinga babongoota nga ne betwalowooza nti baali basomako nti balina we bagenda okutuusa eggwanga lino naye otuuka ku yasoma tomwawula n'ataasoma n'otuuka ku basumba ennaku zino ntya nnyo seba abasumba buli yeekaalu erimu abaesefu saabakuuma abasumba tobabuulira bya yesu otuuka mu nsi eyo seba mukama zono waawuze kintu wadova kumenya bw'otuuka mu nsi eyo seba mukama wange n'olabanga bannansi bali ku kisenge ng'abantu abatulondo tubakiikirire mu palamenti ebirowoozo byaffe tebabiwuliriza IG ne tumukwasa obuvunaanyizibwa akwate nga ababbi naye nga mu ggwanga mulimu ababbi abali related ku State House tebakwatibwako nga tulina abantu abatawa misolo naye nga twetaaga amakubo kati ono mulidde ekintu ng'ayogera ku makubo ke bakoze naawe mpulidde ogwo mu Kampala singa tutambulira ku peesa eyo ate ne tutunuulira ne quality of the roads enkola gye bakolamu omutindo kubanga amakubo agolaba sente ze bagataddeko owajja kuyitawo emyezi ng'ebiri nga enkiiko ziwedde enkuba etonye egende nago Luttamaguzi obudde butuweddeko nembalijala kuwa information oli nti ennongozesa gy'ogamba gye baagala okuleeta mu constitutional review Honorable Rupert Mao minister oyo ku nsonga ezo yagaa nti wali sente tubyerabire bagenda kiyisaawo era bagenda kuzireeta kubanga waki ekyo mbadde nkikugamba nti tulina ebintu bingi General Museveni byatutaddemu ebyokusomoozebwa bw'ovaayo n'ogamba nti tewaliiwo sente kubikwata ku bannayuganda n'olonda ate bakaada b'NRM anti yadde we tulaga tulina ze tuyita essentials n'ekintu azimanyi ebintu ebitukwatako ebitaawula bibiina nze kyova olaba ewaffe nakaseke nebwojjo nze sisaba bululu nti ndi mulidde agamba mbono simanyi mwebaza mbu talina kibiina nze sebo ndaba wano naye enkola yange ya nuupu era lwakuba oli musiraamu nti sahadu nagitoola n'okuntayirira bantayira naye kakati obutongole okuntwala mu muzikiti gwa nuupu wali eri okulangira kuba ono akimanyi nti bw'obanga
ogendera ku kadi ya kibiina kirala era gyosigala olangirira nga wabulayo omwaka gutya ojja kulangirira kati nze sebo obadde webale nnyo nagira ku kadi ya kikugambira wano Honorable Luttamaguzi alina lunaku lwagenda era yesimbirawo ku kadi ya Nuupu kikugambira gwateeka tunuulira abaddipi bakyakimwogera ekintu ekisinga ekiri critical abaddipi bakyamwongera kadi eyo nze olwokuba mawo yaweebuuze ekyali kiringusa bannambooze bampuuga nekibatwala mu Nuupu ye kyamuleka kitya n'ebyo byonna ebyo bintu byabwe balina ensonga zaabwe naye ekikulu kyonna Honorable alina ebintu byayogera naye ate waliwo byayogera nga bisongovu nnyo nga si bituufu kati ye bw'ayiwa ku nsonga z'okugamba nti olutalo luno ye kinkoze bulungi ono ye Luttamaguzi yennyini erinnya eryo manyi kyeritegeeza asimanyi njibula nti kirimu okutta n'amaguzi erinnya Luttamaguzi lya lugave jjajjaawe oba kitaawe omwami Luttamaguzi y'omu ku bazira be tulina mu NRA Luttamaguzi si oyo wano ayogedde ku bika wano wetwogera ku bika byaffe tutunuulira abantu n'amannya gaabwe era gwe nga muzzukulu wa Walusimbi bwetwogera buli kife bakka kikukwatako badde tosula bakka ono bwetwogera ku Luttamaguzi tetwogera kakimanyi naye alina ekintu kyayogedde ekitali kituufu bannanyini gavumenti eno waliwo ebintu ebimu ebizibu okwogera but the key stakeholders mu lutalo luno n'olujja kukyukakyuka kwalwo ye bw'agamba nti lwajjirira baganda njagala ye ambuulire Luttamaguzi kyayogera nti ekyajjirira abaganda kizaawo kitya obuganda kubanga ekyajjirira abaganda kizaawo kitya obuganda ye alemwa ebiseera ebisinga okwogera eruusi ku bintu ddala ebizito n'atunuulira ate politics at times Buganda is a very important factor mu transition y'eggwanga lino n'ebyenkulakulana byayo naye bwe tutunulira ku nsonga ezikwata ku Buganda waliwo ffe bye tujja okwogera nga tetwetiriridde ebikwata ku Buganda bw'otunuulira Buganda waliwo abaganda abali mu first class nga they are very okay they don't care about what happens bwetwogera ku Bwakabaka buba bantu era bwetwogera ku Baganda twogera ku Baganda abakopi of course abaganda abakopi tutimizawo abakulu abayimirizawo abaganda abali waggulu naye lwaki embeera y'abaganda abakopi eyawukagana nnyo ku mbeera y'abaganda abali waggulu ekyo kibuuzo tulina wano Ssaabasajja Kabaka yakuba omulanga ebiseera ebyo omukulu ono oba yesaaka ow'ebuddo saka omuyimbi oluyimba luno lwakyaka nnyo olw'ettaka Ssaabasajja yakubanga nnyo omulanga eri abaganda banaye temutunda mattaka naye abantu ba Buganda baagaana okuwuliriza lwaki obuzibu buvaawa twatunuulira nnyo Buganda kitundu kyali kigagga naye ate okusoma kwali nga si kwa waggulu twali bagagga nnyo ng'abaganda olw'ensonga twali tumanyi methods ezikola essente tulima bw'olima emmwanyi n'ozitunda tewetaaga kuba na ddibu oba mugagga bw'oba n'emmere waka nga togula mu katale essente ze wandiguzeemu emmere oba mugagga bw'oba n'amaka amayonjo ojja kendeeza ku ssente z'ospendinga mu ddwaliro naye twebuuze tukyali ku mutendera ogwo bw'ayogera ku byenjigiriza tetwagala agambe nti ebyenjigiriza yabitta wano ffenna tukimanyi wanojjukira owekitiibwa Ben Kiwanuka bwe bamuwa prime minister bwe yazikwata zonna yazitwala Masaka era nga baali bakatuliki bano bamukulu Luttamaguzi bano era bw'otunule bw'obuuza Buganda question who are the most educated you find the Catholic Bagandas are very well founded olwa Ben Kiwanuka basale zonna zaagweyo Masaka era kyovula Masaka yankizo mu Buganda wano naye bw'ajja n'agamba nti His Excellency the President kamalirize namuwuliriza bw'agamba nti His Excellency the President bwe yajja kusaanyawo Buganda tusooke twebuuze twayingira mu nsi erimu ebyenfuga ebiri free ebyenfuna tugoinga ku forces of demand and supply tuyina akatale akali free tuyina akatale ettaka ky'amaguzi naye ono byasiiba agamba nti abantu baziba babyeko amataka njagala yasooke weebuuze waliwo bye tugenda okwogera bye batayagala kwogera
genda mu office ya administrator general ogenda kulaba family yo katugeze omwami Luttamaguzi mukama amujurudde ogenda kwesanga nga abaana ba Luttamaguzi bo bennyini omu akutte ettaka alitunze banne tebategedde alina letters of administration banne bagenda okuvayo okwekubira omulanga ng'oli yafulumya dda n'ebyapa ettaka alikoze eki atunda kakati nze kintu oba opio ave eggulu oba katugeze Mugisha ava Mwankole yagula bw'ajja n'agula ettaka lye nga ddala n'obujulizi bwe buli nti Mugisha yagula ettaka lye ye mwami Luttamaguzi oluvannyuma ne yeefuula naga nti bakuguza mpewo omusajja asasudde ettaka lye obukadde 10 n'endagaano zikola ki weziri batuusa akaseera beefudde ezo zimu ku factors zireeta obugulumbo ku ttaka nabadde ku TV jongo oli agamba twagula ennyumba lwagiyingidde ne batukoona bakubidde oli omuntu osimaga nti asibeeganye n'embabanja kati ate lwaki akoonawo ng'ababanja ekintu ky'obugulumbo ku ttaka tetwagala bantu bano bakitapute mu byobufuzi weewaawo waliwo ekituufu waliwo ababba ettaka nze wano muzeeyi yanneewuunyisa twali emakulubita mzee wa Haji Naduli twali emakulubita nga tulaba family emu eya mugenzi w'ekitiibwa Katikkiro Saapolo Kaggwa abazzukulu bazze nga baagala ettaka eriri emakulubita naye ettaka eryo nga ate tebamanyi lya Buganda naye nga baliinako ebyapa naye muzeeyi yanneewunyisa nga ali mu lukiiko n'abagamba igwe baakuzaala jjojjuuzi wajja otya okubanga oyina ekyapa nga tonnazaalibwa kubanga bali obubbi bw'ettaka gye bwatandikira ye mwami Luttamaguzi bwe yabanga mu office y'eby'ettaka ng'ebyapa ebimu abifulumya atuuma n'abaana batannazaala n'amuwa ekyapa agenda okujja ku nsinga olwedda ayina ettaka naye ogenda kuzaala omwana omukyala ali lubuto osobola okusuuminga nti omwana ajja kuba mulenzi baba mukebere ennaku zino ku sikaani n'omuwa ekyapa kati gwe bw'ojja n'okayanira ekyapa ekyo nti kikyo baakuzadde nga 10 ekyapa kyokayanira kikusinga emyaka 20 ago gaba mateeka ki taata wange takindekera ekyo mateeka tekiriyo ettaka baliguza mulamu naye gwe bw'ojja n'ogamba nti obubbi bw'ettaka mu Buganda Abaganda bino abamu batya okubyogera naye Abaganda abamu beefudde bannannyini Buganda ne beerabira abakopi bannannyini Bwakabaka ife bwe tutunuulira gwe bw'oyagala otinkirize nti Buganda nga naye to ansaringa biki ebiruma abakopi mbasi kutegera Buganda bw'oyogerako ife mwenaaremu gy'ogamba mukama wange nti ezze neesaanyawo Buganda twagisanga teriiwo era Haji Naduli yagamba president nga bali muke bayita akasaka namubuuza akasaka kyali kifo kali makulubita eyo era ekifo ekyo bw'ajja n'amugamba nti enjuju oyagala okuyingiramu erimu ebyaffe tuligendayo n'obituwa teyayogera ku Buganda namugamba mwami Naduli sina mbojja nina Baganda na Bwakabaka bwabwe Naduli yayogedde ku Buganda naye amugambye enjuju erimu ebyaffe namugamba sina mbojja nina Baganda na Bwakabaka bwabwe if that's what the majority are saying of the Baganda it is what we shall era bwe bava mu nsiko Bwakabaka yabukola ki yabawa bw'otunuulira question ya Ssaabasajja Kabaka omanyi Ssaabasajja Kabaka munnansiko mulwanyi ebifaananyi babirabako ayingira contribution ye ku lutalo luno yali eggwanga lino togimanyi bw'onoonya ba stakeholders abafuga gavumenti eno Buganda is a fundamental stakeholder ne twebuuze wano Ssaabasajja nakugamba twali twogera wano ku wali oyogera ku nsonga y'ettaka owekitiibwa minisita Mayanja ng'ayogedde ku kyettaka ku nyumba ya Ssaabasajja netwebuuza Ssaabasajja yalina square miles 320 naye zo bwe tuzibuuze essaawa zino ziwera baani abazirimu omanyi ab'Emmengo be basinga okubba amataka ga Buganda okimanya abantu abasinga okusengula Abaganda ku mataka gwe genda otunuulire abantu bonna abalina ebyapa bwe babiwa transfer biva mu ki nga bidda mu ki baani abawaguza amataka tuleme okwetika eggwanga erimu nga tutunuulira nti babbye naye twebuuze twogere amazima ebintu bino bijja bitya bitransinga bitya bifuuka kino kyagamba ekyetteeka amanyi gaffe nga NRM gali mu byalo era omuntu yenna ayagala okukyusa akalulu kw'aba president akajje ku bantu akateke mu parliament eyo opposition eri munda eyagala okumiga NRM bamanyi amaanyi ga jjajja mwami his excellency Yoweri Kaguta Museveni gali mu bantu kati bano aboolubatu bano bamwami Luttamaguzi bino byonna bireeta n'abagamba waneeno naye weebuuza olwaleero abali mu parliament wano mwami Luttamaguzi ayogedde ku bukulupya n'obubbi bw'essente njagala ababulire ku bukadde 10 bwe baafuna nga tugenda okuyingira omwaka nga parliament kati akugambye nti eyomboozi whistleblower bwe yavaayo n'agamba nti bonna bafunye obukadde 10 yes whistleblower akugamba eyomboozi naye ebyakwatako byo ebamboozi bwe baba bagabana
parliament tayagala atunule munenda kikemu ne yakadde mutuve wano mudde mu mudde kikange kana ka milioni 10 ikeze mwafuna lwaki tugabira ku balonzi siri mwogezi wa parliament naye nze saafuna ku 10 tebakirabako nze saakirabako addayo kibangi bano baba parliament waddayo kibangi ababa abeenaalem bayinza okuba baabawa owekitiibwa Robert Sagulaini Ssentamu yayogera n'agamba nti baafunye obukadde 10 nga ne leader of opposition former nga waali teyawakanya yasirika ne mwami Ssenyonyi aliko yaliwo yagamba bugambi obukadde kituufu twafunye obukadde 10 naye obwahona le bobo buliwa yabufuna alakagera kuddayo abo bangi naye nkugaye nze saafuna era okugjako ababa abeenaalem osanga be baafuna kati ekyo kyengize kyentandise okugamba munnange kino kikireese mutima mubi era onsanyusiza bw'ogambye nti Ben Kiwanuka yakwata scholarship ze bamuweza education n'aziwa ab'emasaka be nange sikoze bubi okugamba nti scholarship Museveni aziwa ab'emasaka be tuleta olukalala ekyonale ali mu kuwadisa bantu kubanga set house scholarships alina omukisa nga ye member wa parliament okutunula mu kintu ekyo okutunula n'okumanya set house ensaasaanya ekya ssente era balina obuyinza obusabe ensobi tesobola kugolola nsobi bw'abanga Ben Kiwanuka scholarship yaziwa b'emasaka tetujja kukkiriza ne Museveni emyaka 40 nga scholarship Museveni aziwa b'emasaka be okaba olaba kakati osobola okubanga gwe tekikuluma era tokiraba naye ffe tutambula era tukiraba era kino sikyogeza mutima mubi kubanga balowoozesa nti Museveni agenda kubaano nga Katonda forever nenkya bayinza okugamba taliiwo agenze naye gwe tusooka otunulye ekyettaka nzikiriganya naawe nti waliwo wano mu Buganda abamu abakoze ensobi naye ate bwe ndaba nga b'Opiyo bokka be bagula Opiyo n'agula Opiyo yagula Opiyo yagula wano nembuuza nti kyali kibaddewo ku mulembe ki n'ekirala kyenjagala okugamba bagenda babasiriwaza mbw Abaganda ab'emmengo kuba emmengo we baboogera ku Mmengo nawe oliwo emmengo boogera ne ku Baganda baboogera ku b'emmengo nawe oliwo emmengo kubanga bano abakikozesa eno gurupu ya General Museveni Mmengo nawe babakutwalira kakati njagala kukugamba sebo Mmengo si yeri mu kubba ettaka mu Buganda ne Uganda General Museveni gwewagira ne baneri ku kitebe bajja ne programu yaabwe empanvu era nze otule okuli ekinsanyusa nti goli weewaffe otule okulira nga mubuuza nti bajje nobo bwe baali bajja wano naawe ng'ojje Kampala nga Museveni wajja na Kaveera naye tulebe square miles ze mulina wano mu Buganda mutubuulire mwazifuna ddi Abaganda ababadde ku ttaka eryo mubataddewa kati wuliriza gwe kubanga taatawo omukwano gwange bamuwa akakiiko nadduli omukwano we bamuwa akakiiko k'ebyettaka Salimu Sale yakamuwa Salimu Sale yalonda akakiiko taata wono ne mukkiriza mu kusooka nali mugobye nga manyi nti wambaliga naye ngenda okulira ebigambo bye nga birina omulamwa kakati mwe muba mukizudde nti abasajja bano bakozesezza olukwesese kubanga kati tulina internally displaced people abantu ababunda nga bagobeddwa ku ttaka ono omukulu afuga gwowagira Museveni yateekawo ssente zaawo abantu okugula abantu babati babaguze bakozesa olukujjukujju ne babasengula kakati kyetuvola nze ndishadow minister w'ebyettaka wakamera wiki nga 3 wiki 3 naye nemabegako eri nali shadow minister mu palamenti ye10 kati tugenze tustadinga zino zonna ze bayita katokolido abantu ababiri abapya abajjamu wewawo no kyayogeddeko nziganya nakyo nti waliwo abakulu pya naffe betulina wano naye abakulu pya abo si be bangi era n'amateeka gaali badde gasobola okubalamula nti Walusimbi akola atya ekyapa nga kiriko Walusimbi kiriko kintu ne Luttamaguzi abantu basatu nga basatu era kye nagambye ne mu parliament ewa speaker nti amwe shadow minister nenjagala bwe tuba tukoze resolution nti omuntu yenna land registrar akola ekyapa ekisukka mu kimu oyo tebamubuulirizaako wabula bamugoberewo
olw'embeera eno gye tulimu kakati sebo gw'oli muwagizi w'enaale mu kino njagala kikugamba Museveni gw'owagira yajja wano teyalina kantu konna wano bolowooza siwe ndowooza kati nkuteddewo emitwalo miliyoni 10 genda ondaga amaka ga Museveni gye gaali kuba mugamba yali mugagga taata we talina wabeera anti nkugambye gonandaga amaka ge we gaali nze nja kukulaga amaka ga jjajjange mwe yazimba 1946 we gaali naye agono nga gaali tegaali kakati anti uliriza kati wobanga tuoze tolina kyolina ng'ozze nakaveera nosanga abantu mu kitundu nga wolaba taata we yamuwagira mu kasiko mu kasaka gwe bw'otunuulira Bulemeezi n'otunuulira ne taata wo Nadduli amaanyi g'ataddemu NRM n'otunuulira abavubuka abato abazimbye ennyumba mu NRM bana abagiringidde ku State Square abazimbye amayumba agalinga amawoteeri n'ezi square miles ze bafuna wano ne sente ze bafuna ze babba enkiro n'emisana nga Museveni abamanyi kuba balinako akakwate tasobola kubakwatira eprogramu yaabwe bwe taata wolowooza musanyufu Haji Nadduli tesobola kuvaayo n'ayogera naye atunuulira ekintu kyalwanirira bino byatudotera okulyayogerako tuyingire musawo yokubiri byayogerako ebyakasaka abatakyogera mu mutima mubi avaayo n'abajjukiza nti basebo bwe mwali mujja wano twayingirako mukasaka bagenda ne babasiriwaza mbu Museveni yazzaawo Buganda yaliwo nga ne Museveni tannajja wano Buganda yaliwo gwendo osome ku byafa in fact onzukizo omwana ono akundetere ku katabo Buganda we yatandika bano bagene babasirwaza ngere batandika ebibozi byabwe mbu Museveni yaleeta emirembe ekibuuzo Katonda yatuwe ekibuuzo obubanga Museveni si yazaawo Obuganda buno obuliwo kabaka ali ano nakimunsiko kakati nti enkugambye nti oyagala tugamba kabaka yalwanirira Museveni ate kwekubuuza Professor kankubuleko ekintu nga tetunagenda mu ssaawa yaffe ebintu bino honorable byaleeta bikwata nnyo ku muntu wa wansi bino byayogera ayogera ebintu ebyobufuzi nga naye birimu olujeregerero ono munnabyabufuzi ate luliwa mukulu buli kyayogera aba n'ekigendererwa era bw'asanga omuntu atawuliriza byayogera tamanya kigendererwa ono kyali mu kukugamba nti abantu bagula amataka bayogera ku Kato Corridor. I want us is a businessman. Yes, if I buy my land legally nchikuze mateeka leka kunsanga otunulire gwanga lyange ati gwe nkubuuza kwa mu mateeka yaba agamba nti Kato Corridor fine, let us agree Kato Corridor weeri naye abagirimu bajjawo batya basengawo batya baleeta olujeregerero n'akugamba nti Obuganda bwaliwo nze mwewuunya kubanga ono Professor waliwo ebintu ebimu tulina abaana abato abazaaliddwa okuva ku 9 abatamanyi bintu bino Obwakabaka Oweekitiibwa Apollo Milton Obote yabuwera constitutionally. Yes, ekintu kyonna kiri unconstitutional kiba kivuddewo kiba tekiriiwo kati ono omwami Honorable Luttamaguzi ye bwakugamba nti Obwakabaka bwaliwo olunduyita lujeregerero simanyi Obote bwe yajjawo Obwakabaka bajjajjabo bayogera ki baali luddawa bw'ogamba president nti yajja wano nga talina kyayina yalina kida anti minister makage gali rudda wa plego milioni 10 amakaga minister gali rudda wa yaliko minister wa defense Amos Kaguta yaliko kigambye mama makage we gali omugenzi Amos Kaguta wali kitaawo gweye bali kubuja bakagwe tata ongambye nti jajjawe yazimbe nyumba no mwaka ki namwe FM Uganda. Komisona mwine wali kintu mnafu ava mu office ya chairman national chairman office wali Kyambogo era abo batembeta president Museveni ga tova ku main era ndagenzo kwakananga ekigambo kimuvuddemu nganaye ku main yali kyavudde ono ebigambo naba MK kyali balooza nti muzaisa anayinza okuva ku main naye yaganti akanjira nkyavuga mu train tekyava ko kati amana we bali nnyo era nga hajati tusubira sayo najja kujja abwefuke ne honorable Luttamaguzi ono ku nsonga eyo Luttamaguzi ensonga zataddewo nyingi nnyo ddala era nga komisona abantu sooka babuuze kutandikira wale mukama wange
njagala kutwala mukisa guno okusookerera kulamusa kubaduuliza mwena abali ku rediyo n'enganzi n'abakulu abali ku mutimbagano mwena mbalamusizza era mbakulisa wiiki ewedde bafunye ebirungi tubasanyukira kuba bafunye obuzibu tubasaasira naddala kufiirwa abantu bammwe njagala kukubiriza bannayuganda nti tulina bagenyi okuva olunaku lwaleero okutuusa ndowooza 26 batandise okuyingira batandika jjo okutuusa kumpi 26 kubanga eno meeting bwebeggwamu nga tebayinjawo meeting endala eya 77 ate nga 23 wayingira ya 77 plus China 78 eyo so zino weeks ebiri zijja kuba z'abagenyi tubasaba abanaataataganyizibwa mutusonyiwe abatataganyizibwa eddolede balona batataganyizibwa nakati saawe nebijjaawo kubanga ti wajja kubeera mu diversion z'enguudo ojja kuyita ntoyita wanoyita wali tokola bwoti kwegamba ali embeera ejja kukyukamu era ejja kukyukira ddala so tubasaba mutusaasire kubanga eggwanga lyammwe era nabino bikolebwa ku lw'abannayuganda olunaku lwe guno nanyinawo n'abadde ngalo abantu abakulu abamu bali ku kiti ky'abalusimbi nga bakulu ddala nabamusingako naye ngaabo bambi ng'omuntu tamanyi ensi okukyaza speakers of Commonwealth ng'emiting yakavaamu newabawoko meeting ya ensi 12 tugenda kumala olukiiko zi121 nga ovaamu niwayingiramu olukiiko lwa G77 plus China ate nga Uganda egenda kuba ssentebe w'olukiiko lwa 77 okumala omwaka mulamba then egenda kubeera chairperson wa NAM okumala emyaka 3 naye nga bamba abasajja bato abo n'abadde nabo ng'ekifaananyi kibalaba ekya NAM tebakifuna bulungi kubanga era yalanze kati nze ngenda nfuniramuwa mu NAM ate bambi namusa kubanga abeera mutuufu nze nfuniramuwa naye ekifaananyi ekigazi ffe nga baasoma ebyenfuna the mere fact nti kamera z'ensi yonna ziri ku ffe ziri ku Uganda kumala kumpi weeks 2 oba 3 kamera z'ensi yonna ne radios naki ziri ku Uganda tusuubira president wa China wano egibayita global focus yes bali ku ffe ensi yonna ng'etunuulira Uganda eri gy'otamanyi kampiseo kano katono olwo omwana yateeka TVM yateeka faamu yange ku gundi ku YouTube bajja ne bakyala bagenda bakola amawulire gaabwe ne bagateeka ku YouTube yes naye eyo gundi ya YouTube nakafuna abagenyi 12 nga balengera ne bajja ne bakulaba nze sibamanyi bankubira maye twalabye akantu ku YouTube gotomaina yakasaayo faina najja namanyi ngeri gikagendayo naye abaakalaba nze sibamanyi naye abaakajja gwali atwala kire ekyokujja TV okujja wali ewuwonga ekyolusaabo eka tukiraba kigezze kyageze so just ekintu kikulaze nganze ng'omuntu naye kati ensi yonna global focus eri ku Uganda nolwekyo nolwekyo omukufuna mu nkiiko zino kigenda kubeera mu short term actually there is immediate term short term mid term and long term naye ejja kuza ekibuzo lwaki balonda Uganda yakategeka emikolo gisukkiridde lwaki balonda Uganda kiki wali ekibayita confidence Uganda iri confident nnyo mu kutegeka emikolo Uganda bali abaagala kutegeka enkiiko tumwesiga oyo jukira kati ensi yafuuka ekyalo bagenda ne ku mutimbagano baguyita Mr. Google Mr. Google buuza Uganda eri Uganda nga bateeka buli tugende eyo olukiiko tutwale eyo actually singa bannayuganda bandibadde basobola banditadde gavumenti kuninga nti olukiiko buli lunaku twagala olukiiko bwe luti Dubai wano giraba
Arab Emirates bafuna enkiiko zisuka mu 10 omwaka nga bateekateeka enkiiko international meetings ate ezo tizijja buzi zijirako ne kabuyi amukuwa kabuyi anti katono guno bwanga gongo otambudde tutamuzenze kubula atava kunyonyi sente zibamuwanga agenze kukola emirimu eyo tazikomyawo zonna azirekayo kezimu ezibazirekayo atiiko gula esaati ng'eno atiiko ekibayita shop asaasaanyizaayo nabalize baba wadde bagenda saasaanyamu ate bano abaana abatunda ennyaanya mu abagobi ku nguudo balitunze ennyaanya ekisoboka omanyinamu abannayuganda era nze kimpangaza simanyi kubalimba okuwangalira mu kintu ekibayita illegality nakyo kikyamu okuwangalira mu bukyamu tuwali omuntu obajje ku makubo ng'abaddewo mutuufu tibakuwa layisensi nti awo osuubulira olina okubeera tebannamenyako katale bajjewo kati kyolaba ekyo bunafu bwa leadership eyawo Kampala luddawa oba abajje wonna abakampala b'entebe baluddawa oba abajje wonna kitegeeza tebasande kukola ki kuba bali obukulembeze bwandibadde bwabateekateekera egibasande kukola ki kubeera kiringa bwokyaze mulinya waka omwana abadde aliiraawo ku mulyango nesuwaani ye nabiki na buli kimu kati oyagala jabuuka esuwaani aliwo kayingire mu nyumba asobola kumalira kugjawo sowaani nomwana mugjawo nokumugjawo kubanga yayisiza emmere. That's what has happened. Kino ekyokulongoosa amaduuka nga kiringa ng'ekyempaka eri bannannyinigo KCCA terina ssente zirongoosa veranda ezo. Luttamaguzi manyi oba yagenda mugundi mu omupiira guno gubadde Rwanda ati yabadde agendayo mu lukiiko lwa UN before basangayo nze nakolera ku ntunga munga RDC esaragana ne Rwanda bwete era bw'oleba na Uganda Rwanda bwete twagale Rwanda bwasanga wazimba ennyumba ng'etunula eno gyetasaanidde kutunula bakuwandiikira ennaku 28 zokka obusugwe mwezi gwo okujja ku nyumba eyo etunule wesaanidde kutunula bw'otakikole bagikugirako at your cost. It's as simple as that. Etteeka liringa nga jinja genda obeere ne piki nga tolina helmet ya musaabaze naawe toliddamu kugiteeka ku kkubo toliddamu kubeera ku kkubo so naye busibusibira mu bbwa obukulembeze busibira mu bbwa mpulira abannayuganda baagala nnyo Rwanda simpuli mpulira nga boogera abannayuganda Rwanda enyirira kingezaako okukulaga tosobola kwagala okubeera omuwala embeerera ate ekiseera kyekimu ng'oyagala kuzaala tosobola ku bibiri ekimu kigenda tugamba nti byembujja kusigaza. So once we choose twagala ekibuga ekinyirira twagala ekibuga ekikyaza abagenyi b'ekiseera tulina okuteekamu amaggundu ogwo biteeka okubaawo otwa twagala ekibuga ate bubanga bigenda kubaawo bikutaataganya otwa twagala okufaanana na Rwanda olina Rwanda byekola twakati gundi zino sente twatwogera kuza mu international conference zimwawa tuddiru pale obato tobawulira nga buli yobogamba international convention ye center ye Rwanda bali bajogerako kati tubagenda kwogera kwa Uganda naye ate eri ya Rwanda eri ya pale yate ng'enjunga tennabaawo nefe ya Uganda unakubuulire Munyonyo it is a joint venture between Uganda and Rupaleria. Uganda has 49 shares, Rupaleria has 51. Why like this? Bajita PPP. Omukulu ono. And that was in 2007. Bagukola domo ko. I was here in Chogamu. Twakola mu Chogamu. Biri musanvu nalibona. I was the RDC then. So mbasaba abannayuganda mwenna oba okkiriza mu gavumenti oba togikkirizaamu oba osaba ddiini ya kikaaki oba bya buwangwa kino kyekiseera bannayuganda kiseera kino bateekwa kwegatta ku lw'obulungi bwa Uganda ekibayita the common good for Uganda naye omanyi muno mu Africa
kangerezeko noza nembuganda kyekimu omwana muwala bw'aba afumbirwa buli omu yenna amuyinako akakwate avaayo owenku nazireeta twetala yes naye olunaku lwebagenda kukya omuwala nga bagenda ku giveaway bagiyita butya mu Luganda okwanjula kwennyini nosanga ku lunaku lw'okwanjula senga omwana ng'atudde wali ku kifugi nga yekutte kutama bwati ng'anakuwadde nga bantu beetala omanya nti oyo musezi olunaku lw'emikolo luno abantu bonna beetala nabagenyi bali sembe tebalya naye nga aliwano kikyotegeeza omanya nti oyo musezi ani omusezi kati ate mu mukolo guno mu kiseera kino nga tulina abagenyi b'ekipula kityo mu kiseera kino nga bwe Luttamaguzi mpozi yantunule mu kiseera kino nga tumanyi nti within mid term short term and long term ng'eggwanga tujja kufunamu but even bagiyita batya okuweebwa ekiteebwa mu nsi kubanga abetutumu nti bw'oba osala mu kibuga landa oyavaawa Uganda namu yali etudde even that one alone nosanga nti wali omuntu katasiita ebigere esaawa eno ng'agamba abantu oyo manya nti oyo musezi ddala now ekyo nga nkitadde ebbali bato bange bano nze nga mbawulira babadde boogera nga batakaka simanyi oba babadde batakaka naye nenyamidde onyamidde kusinga kwani kintu oba Luttamaguzi nenyamidde ku embuuzi baddewo kubanga mu myaka gy'enkaaga waliwo abannayuganda abaali boogera ffe tuli bakyoli ffe tuli banyankole babyogera nga ng'omuntu ayogera ffe tuli bagisu byabaawo naye byagenda kuvaamu byatutwalira emyaka 25 okubivuunuka okufuna kalembereza kano kati nze mbadde ndowooza nti twawona I can tell you nakugamba luli nali mu West Nile I was in Apache I was in Nebi nali Terego nali Ajumani nali Zombo tosobola kuyisa bantu 10 nga tofunyemu bana aboogera Oluganda babaayo kati mpulira nga mwe ku National Radio fa Baganda nenya mpulira okutya olera nti bajja okutusonga basonze mu fomu nkudu for any reason kubanga zibumba sinkana eri bana Uganda bali bakola business zaabwe baba gwanga lyabwe naye butuuka okutandika abakulembeze ntugamba ffe tebatuddayo wali omanyise kawuka kale kakoze kali kakulibwa kalengera obuuka bubuusi Uganda yabirozaako ebyava mu kweyogerako nga Banyankole nga Bakyoli nga Balango nga ki ekyavaamu embeera teyali nnungi Uganda hiya omutuusi n'omuhutu yakirowoozaako abantu akakadde ne bagenda kiyinza kuvaawo kitya nga I think it is irrational sima kukiteeka mu Luganda kintu kyanaku omukulembeze yonna at any level nze ntera kweyogerako ng'omuntu nakulira wano Kamwaki emyaka gyange egy'obukulu wali badde owereddwa n'omutuba kati emyaka gyange egy'obukulu mu Buganda tugabye naye abaana olina babiri emyaka gyange egy'obukulu gyonna njiwangalidde wano mu Buganda era nja bungenda kumenyera mikwano gyange egisinga obungi egisooka 10 Baganda so tuwali Munyankole Abanyankole bano babakyayira ki anti abumpangadde nabo be baani Baganda bawano kati ntandika ntya nti ndi Munyankole okivaamu otya nti oli mukyoli niye omuntu asobola okugamba nti ndi waliwo kibayita ideological consciousness and if we don't get that one naddala mbakulembeze I can tell you eggwanga mulinnyika omukulembeze n'ataba yeno n'abeera particular eggwanga mulinnyika
oyinza butakitegeera leero but time is going to come noyisanga mu kabox oli mukatu kankozese mwami Luttamaguzi kirungi tulina tajja gamba nti mugeeza he's ali mu byabufuzi ddala awedde emirimu ekyomukisa omulungi ali mu kibiina ekitakanye ne gavumenti yes at certain time ti ndowooza ekyo kibiina kyagala bukulembeze bwa Uganda ekibwagalira ddala 2026 bwekiri nnyo now ye muganda bali abasookawo abaganda bakaswa naye ddala lugave bw'aba ayagala obukulembeze bwa Uganda akalulu kaba madde akeetaaga bonna baagala akaba Karamoja bonna abapokooti abafumbira ate kati ebyembi kati kankubuulire guno gumuyita omutimbagano gutukoze bubi ebintu biterekebwa ate watugamba nti gwe lwakitalo luweeri katutwagazaaki so abakulembeze tuteekwa kufuna maaso agalengera wala tuteekwa kufuna maaso agatunuulira Uganda ng'eggwanga ly'Abannayuganda bonna kyenkanyi oba wa ddiini ki oba wa poli wa kibiina ky'ebyobufuzi kya kika ki oba wa ggwanga lifaanana litya kasita beera Munnayuganda abeera mu ki Munnayuganda nakyo nze njagala kuwabula n'okukubiriza nammwe abatuwuliriza bw'obanga gy'oli nga wafuna omukisa n'ozaalibwa mu kikange kyange ekyenkima oli wankima ennyo jajjawo mugema kasubi mugema bbira ffe tukola emirimu wali ebbira wali naggala bitumanyi emirimu gyaffe mugema yasumika olubugo olwa bujjajja olwabanga olwa mukisa ngaolwa kika kyange ekyenkima leka kwerebera ntulinayo ebika ebirala olaba emmamba wali abalala ebika ebikola ababuganda bibeera bingi 5 ffe bankima n'olwekyo waliwo ebika ebirala oba oyonoonye gamba oke tuli bankima naye tulina mikwano gyaffe ab'emmamba ab'engeye kubanga abaganda balugera nti ono alya noli alya yemmere ewooma nze saaliwo lugero lwazisanga so really I thought I should make a point on that one. Okay, webale nnyo komisona waliwo n'omukulu wuno agambye nti addamu Luttamaguzi nti it's so ridiculous that Honorable Luttamaguzi thinks that President Museveni, who was at the level of minister before starting liberation war, could not afford building or buying a fancy house. Agandoza nti ono yabadde akuddamu nti Honorable yalina nnyumba yalina nnyumba awo kumukoya awuze ekibuuzo kati eyo debate yetutwalawo ayagitutteeyo ya Honorable kati yeye n'obwomuddamu debate tugasa ekyokubiri kansala ogundi kamisona muwulidde kati ekisooka kitwewuunyisa nnyo nti buli muntu waayogera kino njagala kigamba komishona bamwine n'abalala ntera okibawuliza nti buntu waayogera ku ggwanga ly'abaavuma ne mu Isirayiri waliyo amawanga ag'enjawulo mu Bayibuli kakati bano Museveni ng'ava mu nsiko yabateekamu ekintu kino nti bw'oyogera ku ggwanga gundi oyasusula mu mawanga nze ndi Muganda era waliwo n'obukundi bwammwe obuli eyo obulalala eyo bw'oyogera omukyoli asobola okwogera mawo n'agamba mukyoli oyo aba tasosodde Yato muganda bagandi Muganda. Leo Muganda bwa abo batusosola mu mawanga goli wa gwanga kyeriro lyoti okwogera kubanga God was not a fool okuseparatinga nze mu Uganda nkimanyi tuli mawanga ganja olusebo era nze ne bwe ngenda mwaki olimba gamba ndi Muganda bakuwa erinye Kalamoja Kalamoja wampitanga lukwanga bwe ngende Kalamoja kwa nkimanyi Uganda erina amawanga ag'enjawulo nekino bali n'engeri mukama waabwe Museveni wakibateekamu mboli bwayogera amawanga oyasosola goli wa ggwanga kyati okwogera ku ggwanga lyo kubanga ono akimanyi ayogera komisera mwina agamba nti ekyo kyaliwo ko nekyayita omuliro nedda kati yayagala neeyite ki kati ono aliyeko omuntu okubeera Omuganda okubeera Omunyankole si kive no ekinateeka nyo nekimenya naye ukigenda kubeera ekive weewano banno abajja waffe
abaguzi waffe banya abaguzi waffe nagamba ndi mwana utaguliza Arwana nimugamba bwabanga amanyi nti waliwo abantu abagobebwa ku mataka gaabwe oba ku bibanja byabwe illegally I'm here nze ndi wano nkiikirira government ya wakati ekirungi kati minister wa land namusaba wano abalete nze naye tukwatagane tunoonya bakikola kubanga ono parliament nze kakati the commissioner bamwina alinga yakajja mupya abantu babagoba newe twogerera kankubuulireko newe twogera waliwo benkugambe bagenda okugoba nekati fe twebuuza lwaki Museveni wazze wano Buganda buli omu agabana ate be mwasangawo mubazibikira amaloboozi mboli bwayogera nti Muganda azidde omusango omukalamojja bwayogera nti ndi mukalamojja tewali musango n'omukyoni olwekyo ekyo njagala kukibagamba mukulu bamwine effe tukimanyi nti Uganda ekolebwa amawanga ag'enjawulo era tukimanyi nti n'abamu batya nnyo okuwulira nti oli ayogedde nti Muganda bamanyi engeri gye bafunye wano ettaka nze otera okiwulira nga nkibuuza abajjeno ba Museveni bava mu Nsikeeruwero bajja na Buveera naye wano tulaba beddiza ettaka lyaffe baalijjawo ebitundu bye bavaamu nga tebalinayo square miles nga ze balina wano abantu ababadde babeera ku ttaka eryo baalagawa kubanga tulina wano abantu ba internally displaced ababundabunda ewaffe naye ng'olaba ate abababunzabunza bajja wano buzi ekyo ffe tetugenda kukaanya nammwe era kye tubagamba nti oli awulira nga bamusosola wano mu Buganda nga yeeyongerayo buli kitundu kiriko ewaabwe bannyini kyo sebo kisobola kgenda mwankole neŋŋamba nti noti ndi munyankole era sisobola kgenda mwakyoli neŋŋamba nti ndi mukyoli naye bwe tumala okumanya nti wali abanyankole balina ewaabwe n'abakyoli n'abalango n'abaganda mukkirize balina ewaabwe ne tukola Uganda okitegedde so kati bano balina akeri kebavuva oyogera simanyi egendi tosaba ey'obululu nti likakati obadde oyagala ŋŋambe nti anti ndi Munnayuganda nasooka kuba Muganda nenfuuka Munnayuganda ne Uganda esobola okuvaawo nenzirayo ewaffe nga ndi Muganda naye ekyo nkikubuulira ekyo abasajja bwe baali bafuga Russia babagamba nti Russia gye muli USSR egenda kuvaawo ne bagamba tekisoboka kakati information kansala bamwine nekintu Uganda esobola okuva kubanga etteeka mu UN resolution egamba nti eggwanga kasaliweza abantu bwe batiso okufuka public kisoboka nekirwa kinene tekisobola kuvawo kati nekinene aya muntu record nakugambye n'abadde nebbi nasanzeyo abantu boogera Luganda nga bakola mirimu gyabwe Luganda lulimi I can tell you Luttamaguzi n'abalina endowooza ye tiwaliwo ekitundu kya Uganda olwaleero kyo kyasobola nti eno nkole abalala tebagenda tuke tugambe nti eri enkole tekigambye ndi buli kitundu kirina baakyo naye kisobola kuva eri nekisobola kugenda mwankole n'entandika okwegabanya ettaka lyayo kyasoboka anti komishona kyemugamba kyaba tategedde komishona bamwine kyatategedde tubuuza nti oba ly'abannayuganda ffe tutunuulira abantu baffe bali mu kusengulwa wano bafuuse entukkiriza lyabannayuganda lwaki abantu omuntu obaagoba mundekomishona weyagamba nti mukwatagane obaleete ekyokubiri ono memba wa parliament Mulamba bwabanga amanyi nti waliwo nti abagoba babundabunda ng'ali mu parliament tasobodde kukireeta ku floor wa parliament tasobodde kweyambira kireetebwa naye tebabayamba programu eri wano yakwegabanya kiri wano kyakwega nga bwowulira article 79 egamba bweti parliament shall have the power okola buli kimu kyonna amateeka on any matter for peace, order, development and good governance of Luttamaguzi alina amaanyi agakola etteeka mu parliament information abalina nekibayita bagiyita batya caucus no matters of national importance ejasooka okuleka Luttamaguzi bameka buyakalita matters of national importance flowa nagamba nti bamwine negundi babagoba babundabunda bayamba okusaasanya obukyano buli oba oyogera ku kigabanattaka ekiri wano oba osaasaanya bukyayi
buli woyogera kubanga bamanyi bali mu kugabana on eviction Luttamaguzi musoke mu mpuli Luttamaguzi ogamba nti abatwala ettaka lya wano mu Buganda olina eggwanga ly'osimbako eriritwala bakansolo bamwine bakyabalani aleete obukakafu bwe ngamba bano gundi abagobebwa ku bibanja byabwe kintu jija njagala aleete obukakafu ntwala ogundi negundi babagoba ku mataka gaabwe ku bibanja byabwe then we start from there ne last weekend nakisaba ekyo kisabye ojja kubala naye kyenjagala okugamba temujja kutuvuvuba ku bantu baffe bali mu kusengulwa wano babadde grupu z'abalalo be batutte mambuka ga Uganda ne bamawo ne Chief Justice nga bo temugaye tibaso ngambye kyangu nnyo ekirungi omuyivu Professor nawe oli muyivu Honorable nga tannamaliza kintu ekyo ensonga gye boogerako nkulu nnyo now fenga office of the national chairman tukiriza mu kintu kye bayita national chairman national chairman tukiriza mu bayita amazima ayo teriyo mazima nawe teri mazima yobudde bwange sebo honorable bamwina akugambye ye executive commissioner executive era commissioner akugambye jangu n'obukakafu ebonna naye nze bwenzikanyiza ne honorable Luttamaguzi kyamazima waliwo ebintu bye tutajja kubikkirira waliwo ekibbattaka ekisukiridde wano mu central wano ekyalese ne president okuzaawo okwongera ku maanyi ofisi yaffe emu kwe yawo obuvunanyizibwa okukendeza kusengula abantu naddala b'ebibanja naddala nga balina ebibanja byabwe ligale waliwo naye olw'okuba nti obubbi bw'ettaka bukyase nga bulimu n'abakozesa emmundu president nayongerawo brigadier general Luttamaguzi nagamba the presidency is there the RDCs are doing what they are doing ne waliwo abadde n'ebitoje ebimyufu ab'amaanyi era kiyagaye nti kateekawo brigadier Luttamaguzi n'amuwa ne force n'abakumulamwa yenne yeeyita nti simanyi ava mu state house bangi babanga bagamba nze nva mu state house bavaayo nze ndi wasali musale nze nkolera muhoozi kati yenne yeeyita nti ayiwa bitoji bwatyo kyetwagala Honorable Luttamaguzi ne bannayuganda abatuwuliriza basituke oli bwajja n'ekyambalo ky'amagye abasengula ku ttaka lyammwe tuli wamu okutambula nammwe bwe tuma kisoboka musitukeemu ng'ekyalo we are going to come and rescue kakati webale nnyo kintu kangere sebo waliwo benjagala okubuulirako nyinza okuba bize waliwo ab'ekasokosaabo abali ku ttaka lya poliisi sirya poliisi waliwo genda bampandiikidde ebbaluwa waliwo n'abaleese petition yaabwe ab'ebukasa babagenda okuzimbibwa pooti bangi nnyo bali 200 naye bazeeko 20 mu ofisi yayi ku naye ono mubuulyako katono nnyo kuba nze kigenda kuyamba kati nze kamba buli nyini kizibu kimu mpangadde wano kasokoso eyo ogiraba eyo kasokoso ekyali obw'embyalo nga bimeka kasokoso yatondebwawo 29 ennaku zino 29 I was in Nakawa nga mupyanira kasokoso era bubanga bebakuyise tojja kufunayo omuntu alina endagaano wadde neki awe kasokoso omukulu ettaka lya national housing yanga ne bali mwezo nalebo ettaka lya national housing abantu bagenda ne bawamba ettaka eddala liri wano ne mungona eri mu national housing eri wansi bwendi bagenda ne besenza mu lutobazi lwo lwali eriwo ekibagirawo kigobe ekigobe eri wansi mu kigobe nze mbadde wano kati ekizibu kyaffe bwekigira bajjawo kati gambendo bazze wange kati naye nga bayisenza ku ttaka olaba bo be batuufu kubanga bebazze naye bafunawo bati kakati mukulu komishona bamwine ekyo nakye mugambye nkya kijja kubeerawo nze nkya nsooka mu meeting zaffe eza parliament naye nja kugenda naawe nkikubuuliddeko nenkubuulirako n'ab'ebukasa be baasengula bangi basukka mu 200 nga balina bakompensate nga bagenda okuba pooti naye nga tebabawangayo na 10 kakati bino ebyokugamba nti baasengawo batya. That is a secondary question.
these are Ugandans tulina okusooka okubatunuulira kubanga kakati olaba waliwo abaali enaggulu ndooza profesa naawe bamanyi bagenda kubazimbirawo ennyumba bagenda kubateekerawo ennyumba abali mu kugabana ettaka eryo banene mu gavumenti batuttewo famire zaabwe bakuwa poloti eri wase $2 million bw'oba togibeera muteekawo bbanga ogitunda ettaka ly'enaggulu eryo lyolaba naye twagamba General Museveni tuwagobawo abantu bano ng'ogenda kuteekawo satellite city eno ye satellite city tugenza okulaba abali mu kugabanawo banene mu gavumenti sebo nawo nkulinza okujjawo olabe kati awaasirisenamuganza obwesiga bakama be ne bamugamba nti tofaayo palamenti tesobola kugoba kuba ffe tuli mu kugabana namuganze bakimugamba ekyo okukonjera nze omukubamugoba minisita namuganza ne tumugamba palamenti tegobangako omuntu n'alemera ku kifo era akyaliwo ajja ne mupale nagate ati nkugambye nti abasajja bano abanene abali mu kugabana ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era be bali mu kugabana n'eri sipiika tosagaana namuganza kuyingira palamenti kati palamenti ekola recommendations kati olaba baleese mugundi yaffe petition honorable bali mwezo ne Kawalya honorable Mayor Lukwago baleese mu bine ebya ettaka eriri mu Kisenyi eriri mu kugabanwa petition ettaka mu Kisenyi waliwo na Kivubo Bulu ne baleeta Memorial Stadium settlement ettaka eri kugirwa naye twabagambye ekintu kikimu nti lino lyonna ettaka lye muleese waliwo n'ebisaawe bina bye baleese mu petition yaabwe wange mu office onalebo bali mwezo kuliko ne Bakawalya ebyo ebisaawe bye bagira nabagenda nti nedda kino kintu kyangu nnyo tusooka tubuuze nti bano baafunawo batya nga tonnatunuulira oli last person ono yafunawo ati aliwo kati kubanga tulina n'abakulu abali mu KCC ababbi nga bamala ne basayininga wano endagaano nabwegenda ne beebuzaabuza nti we bakukwatira mu kituli ebisigadde tongirako naye sebo kino nkikugambye ekyekasokoso nkugambye n'ekirala wali eri ku ttaka eryaliko barracks y'ensambya abanene bakama bamwe bali mu kugabana obateekawo amazimbe ya polisi bali gabana nene bateekawo ali bintu ebimu eryensambya ebintu ebimu twetaaga kubyetegereza nze kimanyi sofa manyi nti waliwo polisi endagaano gye yakola n'abantu abamu okugizimbira batwaleko ekitundu era ne wali n'amayumba wali nanagulu babazimbira amayumba kyetaaga kumanya enkwata y'ettaka bakanyawa waliwo balesenza kuba balala naye sigaana nti waliwo oluusi nosanga nti waliwo abantu bazino bawamba nze by the way let me tell you tewali omuntu ayinjoyinze ku mukulembeze nganze ebyo by'olugero by'enagulu I was in Nakawa. Genda obuuza omuntu yenna ayalina gula housing estate kinakola nga nkyaliyo bali bagenda kubagoba 2.5 and I refused tebabagoba nimbatwala no IGG okutuusa 2.9 nga nvuddeyo bajja babagoba 2.15 ngobaze okuvaayo I am on record nze mukuru okyalina obusobozi obwirokuddayo nisigenda kongona ku nzigi z'abantu nebananga mina ekisobola balina okujja gy'oli office eri open olunaku lwajjo ya government yange olunaku lwajjo professor nga tugende wakiolunaku lwajjo office yange siyange nga bamwine yakiikirira president wa Uganda so buli muntu waddembo era mulimu gwaffe abakiikirira president kubera nti omuntu tatuntuzibwa bamwine otuulawa kyovera niweewala okutwinitawa wano president's office mwami erita mugamba nedda parliament eri wano nange ntuula wano muli muntu weefunya ayina ekizibu bamutulugunya tukwatagane tumuyambe kubanga ne government kyeyagala ne Museveni kyayagala naawe kyoyagala ati lwakitwekweka shadow minister kati ono mbadde nkikuba olunaku lwajjo enakasongola baleeseyo abantu emitwalo 2 ku ttaka lya barracks emitwalo 2 enakasongola ku ttaka lya barracks abakulu abankubidde ba waggulu ne bangamba nti waliwo abantu basombye emitwalo 2 babaleeta wano ku ttaka lya barracks babasombye mu baasi njogera byendi ku radio ne nakasongola bagiwuliriza ne babayiwa ku ttaka lya barracks
abakulu ne bankubira nti waliwo abantu omukungu mu gavumenti asombye abantu emitwalo 2 nabayiwa ku ttaka lya Barakisi naye mutuyambye mutyanga parliament ne mugamba okubyeku anti uliriza nti nala DC babadde bamugonzezza kabani abasajja bagezi nnyo ne mbabuuza nti abakungu bonna abali eyo ettaka lya Barakisi liba lya Barakisi lya gavumenti bano babasombye batya emitwalo 2 okubayiwaawo ne mbagamba nti mugende ewaguuni mukuba omulanga mukube essimu omukulu omu n'akuba essimu n'alagira nti mbagirawo nga bavuddewo kakati baba tutte ku kitebe kya district babajjawa babasombye babajjeeyo kimanyi ndoja babajjeeyo banonyi babuddamu ne waliwo omukulu bagenda mu nkambi abakulembedde wano abaleta bagenda mu kampu babaleetera mu baasi kati ekyo nkikugambye gwe kikoleko okunoonyeza kati nze mbadde maliza mu dakiika yange dakiika ogiyise namu kakati sebo ogenze n'oyogera ku nkiiko zino ezijja wano naam G7 plus China enkiiko tuzisanyukira twayogerwa kwebweru w'eggwanga bakwogerako sowati kubanga ffe tutambula oli akugambye wano oba ndowooza komishona bamwine akugambye mb'omuntu n'abeera eri ebweru n'akwogerako Uganda sowati akwogeddeko sowati banansi beyongera kuba bubi muleeta enkiiko zino mubagobye mu bizinesi zaabwe musimali nekkubo temulina gakozesa simanyi twetaago ababodaboda tubagobye ani yakugamba nti owa bodaboda si munayuganda bagambye nti ababodaboda bwe babagobye bonna baali babagamba dda nti mulina kuvaawo time yatuuse butuusi nze mbadde ngamba owa boda waali mulese nti omugenya azze mu naamu bw'aba ayagala okutambulako nga tayagala kukozesa mmotoka agamba owa bodaboda kolaki amutwale ntwala kakati gwe omugobye abasiika kyapati mubagobye abanaku mubagobawo simanyi mwe muveewo abazungu twagala balabe nti Uganda matabuta ku mulundi guno Museveni yafunye ne sente zisobola okukola Kampala makubo mwe musanyu mwayisa budget buli jote tuziyisa mwaziyisanga naye lero baziteeka wakubanga bakusomedde nti Uganda bagibanja trillion 9.7 nga tubuuza General Museveni tulage sente ezo ku ground zakola ki mu buli ebbanja mulisasula ko nedda ebbanja lina ate batugambye nti ne mu budget eno gye tuli mukola kakati tuli mu budget framework paper nti ebitundu 5 ku buli 100 bigenda kusasula debt servicing si kusasula banja naye okuservicinga interest ziri sente amagoba gezali amagoba gagende amagoba nenga tumubuuza nti mu banja muno mulimu n'ekintu nga eddwaliro ly'erubowa lyetwawa trillion mu billion 7 ani yaziryo yatasobola kwatibwa zalibwa parliament esobola okuordaringa omuntu oyo n'ayitibwa mu kakiiko ka parliament n'akwatibwa ng'osobola okubayita babayita naye ne bajja era kyensanyukidde wano commissioner bamwine gagamba parliament erina amaanyi naye we bwa recommendation zikozesebwa kubanga nalisuubidde nti omuntu ono bw'aleeta olukiiko wano buli munansi adraming era ne wakubadde ndi opposition siri opposition mu nkulaakulana ya Uganda kubanga teri kkubo nti lino lya wa DP wa NUP lino lyaki amakubo gonna gaba ga Uganda kabebebe NRM era ife ensonga lwaki tetusibira nkiiko zino makuli ne bwe ziba zizze twagala buli na Uganda abenga aganywa bwaba taganyudwa directly indirectly abenga akola ki aganyulwa era ensonga lwaki tugamba nti obolese kamera zino ezisimbwa ku nguudo kuba nalabye kati buli awali kamera ate bazizaawo kikamera ekirala bobo otaddewo kamera kuba budde tubadde tubagamba nti kamera zino zisiko bobo oleese kamera zino yes ziteekewo zimaintaining amakubo ga maintaining gere buli lunaku togeera nti lwakuba n'abazungu bazze ate bwe baba bazze temutuntuza bannansi kubateeka mu makomera musimanyi mubakwata tukutute mu komera gwe tetukwagala woli wa boda simanyi gwe tetukwagala lwaki line amakubo bwe muba mugataddewo kituufu naffe tukkiriza nti waliwo okuba order nti bano abagenyi baba bazze naye ne bannansi mwabe ba participating ate tubasaba mubakirize bagendeko ne mu byaleyo kati nga wano bokwata ku lwe Masaka awo bayitawo empambire batundawo engoma omuzungu engoma agiraba ku TV ewaffe nakaseke waliyo emikeeka ono wange kintu akimanyi abazungu bajje bagule ku mikeeka kintu ebigambo byo ebisembayo naddala ngodda mu Honorable Luttamaguzi oyo ensonga ziringa bbiri Honorable Luttamaguzi munyiivu nnyo
oba mukambwe olw'okukwasisa amateeka kwabo be bagambye nti muve ku nguudo muliwo mu bukyamu. Yes. Commissioner yalambuludde ku nsonga eyo. Naye gwe munnayuganda akola omulimu gwonna gw'okola. Omanyi president ebiseera ebimu ayina nnyo obuzadde obususse. Kyova olaba yagivayo n'abagamba sometimes I take these people as my own children. Kubanga agendaga abantu mubakwate empola. Kati oli n'agenda akozesa obunafu bwa gavumenti eri mu kitundu n'ateeka omudaala gwa capati ewantu n'akolerawo okumala emyaka 2 nga naye ali mu bumenyi bw'amateeka ng'ataakimanyi. Naye bw'oba mu kifo ng'omanyi nti oliwo mu bumenyi bw'amateeka, kola akasente kojjamu ofune okulaba ng'odde ewantu awatuufu. Wano bw'obudamyi osobola okufuna abantu abatuufu. Naye oli bw'abuuza nti naamwe eno egenda kutugasa ki? Era kyakibuuza ki? Naamwe eno abakulembeze bano bonna abazze nga tuvudde ku government nti waliwo bilateral relationships ze tufunamu nga government benefits nti amawanga tugenda kutereeza ku by'obusuubuzi bwaffe, batandise okufuna security image y'Abannayuganda ekyuse nga commissioner bwe yakugambye. Naye bwe tutunuulira abantu bano bagenda kulya mmere ki? Tewali woteeri eyina nnimiro, balina amalimiro gye baligajja emmere. Emmere eno gye bagenda okulya omulimi waffe eyateekateeka n'asupplyinga hoteeri eyo afunamu indirectly. Abantu baneeno wano toilet paper za wano tulizikolera wano ezaffe tukolera wano ezikola mawoteeri ago factories ezifunamu wano. Hotels bano bonna abajja tewali agenda kujja ajje na kitanda kye, balina kusula mu hotels zaffe eza wano. Tourism ekula, hospitality industry ekula. Abantu baneeno we bajja wano bagenda kwetaaga okumanya ku Uganda bwefaanana. Baliyo balaba ku Elizabeth, baliyo balaba ku bintu ebyenjawulo, bwe bamala enkiiko zaabwe beemululako ne bayitako eyo. Kati gwe Omunnayuganda owa wansi weebuuza ofunamu ki? Waliwo afuna directly, waliwo n'afuna indirectly. Ono buli lwasasula woteeri mwasula waliwo omusolo gavumenti gwemujjako, gugenda komawo ku nguudo wansi, gugenda kola ku mazzi. Abagenyi bano bamakulu nnyo. Abagenyi bano bamakulu nnyo. Ate kiki ekisinga okutebenkeza okunyweza gavumenti yaffe nga bwefaanana? Waliwo abadde basiba batambula nga bagamba eggwanga Uganda temuli kye bayita security. Naye tosobola kutuuza nkiiko zifaanagana bwe zityo kati basoose kwekenneenya. How is your management of human rights? Those are part of the questions they ask. Eddembe ly'obuntu liri litya? Okuwa olukiiko luno olutuuze kitegeeza bakkiriza nti orespectinga kye bayita eddembe ly'obuntu, owulira kye bayita non-aligned movement. They are not either capitalists, togenda basanga bali Soviets, tebalina bagwa wonna. Era bwe batunuulira wano waliwo yali abuuza nti Uganda ku nsonga za Ukraine ne ku nsonga rather ze Gaza, Palestine eriruddawa ne Israel eriruddawa. Omukulembeze gwanga yavayo n'abagamba tutunuulira bannansi lwaki tebali protected in either countries. Lwaki wa Hamasi akuba munnasi n'ateekawo bomu n'atambula n'agenda? Lwaki wa Israel akuba bomu n'akuba bannansi, abaana n'abakyala n'abakadde? Zeze interests zaffe nga national resistance movement betutunuulira. Kati ebyo byonna nga we tuba advocating eri ne wane ewaffe ebikulu nnyo. Wano Honorable Luttamaguzi abadde akugamba nti wano bakwata abantu baffe tebabafaako. Bwe tubabuuza tubasindikidde ba detective ba Uganda Human Rights Commission bajje babuulirize ddala abantu bano ababula baabula batya abanupu nga bakubira abantu bano be bawayo nti be bannannyini bantu abo babagamba temuba receivinga temukolagana nabo atamasimu abagala okwogera namwe bajje wano ku kitebe kyaffe nga ebyogera nti bakona ivinga ne batadda operation bagitta. Yes, babaga temba receivinga baba bagala bayina kuyita mu Lubongoya, bayina kujja waneno ku National Unity Platform bonne ba obstructing investigations ezigenda mu maaso. Nebyo byonna bano baba bali wano nga bakola politics waabwe. Reports zino Human Rights Commission yezikola eya Uganda era eshiyalinga ne UN. Nabo ne bavayo ne betegereza ebintu bino waliwo obutali butuufu ne balengera obulimba bw'abantu bano. Naye tugamba ki nga Office of the National Chairman nga NRM President waffe akyali stable. Bino byonna bye mulaba ebijja wano bina indicator gye biraga. Uganda tulina ekifaananyi kye tuzimba on a global scale. Uganda tulina ebintu bye tugoba bye twagala bannayuganda tuleme okubeera nga tukyali in a Uganda that was once just thought about nga terina agimanyi mu nsi yonna.
we are marketing Uganda global wide. Webali nnyo omukulu kintu. Commissioner Mwine. Ebigambo ebisembayo. Simanyi oba byebisembayo. Ebyo yakatusigaze dakika ntono nnyo ebyo okusembayo. Naye oluusi nze nsaasira batuwuliriza. Ate basaasira bagoberera. Kubanga balowooza nti mwami Walusimbi wampitira wano. Abamanyi nnyo. Mbanyi ne kingenda kwogerako ekyenjawulo. Kye batamanyi. Mwami Luttamaguzi agambye nti bo nga parliament bakola recommendations. Tebalina kye basobola kukola ekirala. Baga ndi akyo twatulaba gundi yali badde ayimirira ku naye njagala kuyimiza kuba kwa executive. Njagala kumujukiza n'atuwuliriza nti ssemateeka y'emu eweereza parliament obuyinza okujjamu executive obwesige. Aganti executive ebe yalemeddeko nnyo mu gigobeewo. Impeachment. Babalina obuyinza bokka. Okugoba president. Era balina bawera bibiri. Emyaka nga tiginawera 5 parliament ino obuyinza goba president. Kati beetaagisa 2.7. Nze sinafaayo njagala ka obuvunanyizibwa. Tugobe Museveni we. Obuvunanyizibwa bwabwe tabitugamba. President mumulabire maaso. Twabasindikayo. Katalinga nga bampo bwa commissioner. Nga president wampo bwa commissioner bonsobedde buntuka ku radio tamu. Bawe kubaga batotegere tubaya kuwa. Luttamaguzi nvuma ate kati nze hati kati binsobedde. Bengena ku radio Luttamaguzi mpitirira ko nnyo. Omulimu guba guyinze. Guba guzitoye. Kati bakulu banga nabo bali bantu buvunanyizwa bwabwe bayinze. Badimba kubulya abannayuganda banange bitwamwatu tuma bitulemye. Tubalekedde. Ekyokubiri kinzikanye ne mukulu Luttamaguzi ekirungi minisita ava mu kibiina kya NUP. Ono minisita wa kibiina kya NUP ow'ensonga z'ebyettaka. Ekibiina kya NUP kimaze emyaka 2 n'ekitundu nga kitalaga ensi yonna. International capitals. Actually batusuubiza nti n'emyaka 5 tujje basooka gumu. Ena mteja kumala. Teja kumala mwaka gumu. Negugwako. Kat guno go. Oliya nga asomooza. No. I'm trying to say no guno mwami Kyagulanyi yakugamba. Nti obuvunanyizibwa bwe buli kaseera programs ezo na zakola nti Museveni avaako. Bera bimukanga tenakola ki? Tenatuuka. Nibagenda buli wamuwona nga badde nga batuwemete enziro Uganda eriwetira tumugiwa sente tumugi so wede tubulyanga kumukama. Tumbawa sente atuyitiriddeko nnyo. Kati kino kifaanagana nga enjogera y'Abanyankole. Waliwo abawala babiri mu family. Omu ng'azaalibwa omukyala ali mu family. Awaka nga omukyala ali mu maka. Omulala omwana bamuleeta nga yazaala webbali etubana bo wannaffe. Kati abaana batuuse ekiseera ky'okufumbirwa. Kati nibatewala kukubo abasajja basobole kubalaba. Nebeetega. Onyankola okwetega kwatandika. Kati kibakola. Ono omwana yali nga wabbali ne bamusiiga ebitoomi. Balimu mulaba. Babatwala bonna naye ng'ono asiize ebitoomi. Oli akyali ku muzuuli. Bombi babateeka. Kati abasajja baali banoonya mukyalo mulungi okuwasa. Ne bagamba nti wadde ono bamusiize ebitoomi. Ono ayina ebitoomi. Naye butulonzeemu. Bw'omunaaza. Butulonzeemu n'ebitoomi bye. Era kumaliriza kati bwaddayo nibaga nti twagala ono omukyala wakaye kumpi kwewa obutwa. Owawaka omukyala wawaka mama woli we bagamba kumpi kwe batwala batyo no webitome ntafe twagala. Otegeeza kimu ekyo ndaba nga ina gyolaga. Ejendaga we wano nti abasajja abakulu basiize Uganda ebitome ekimala Museveni nakyemalira tewali ddembe lya buntu balina banamba lujega naye amawanga secretariat yanamo byatudde ffe tugenda Uganda walungi wazibu tugenda mwacha olukiiko wa speakers wa Commonwealth tugenda Uganda G77 Uganda ate si tugenda obugenzi tugenda kuba wano obukulembeze omwaka gumu n'emyaka 3 namwe mukirimu. So kati bbalaba amaanyi ge bakozeseza emyaka 2 n'ekitundu ne basuubira nti gavumenti bajja kugifuweegwe kumbe
eyongera bweyongezi tebasobola kubeera basatu abantu basiibule ekyokubiri ng'osiibula ekyokubiri mwami Luttamaguzi nyinza obutamunenya tosobola kuba ng'olina presidents 11 bapresident 10 n'obantu badde 20 n'obantu babadde basatu nene ebyokwerinda kwabwe bizanyiramu abakulembeze 10 nza kuzanyira byakwenda byabwe 120 international delegations tusuubira abagenyi 10,400 kanana kanana nkakangi kati gwe manyi boda ezo zandibadde tozanyiraawo muyinza kutunenya munatunenya nga bagenze n'ebisigadde tuteekwa kubakuuma badde emirembe ekisembereyo ddala nasoma economics ebyenfuna marketing byokitunzi kati fe marketing tugamba nti omuntu tanywa product olyakuga nti nze bumbanga sinywedde beero seebaka naye beero ne kirabu njawulo ki zenkana alcohol content zero 4.5 naye yakwata kali nti ye bwatanywa beero abatunda bamugamba nti beero kiriye ansa bakitunzi bakola wali ne bakamala bumazi so fenga government nga Uganda we are building a brand internationally oli wanywa ku Uganda abanywedde mwenge kasita ule muna Uganda chimpanzi gizibeera mountain gorilla baga nti wamusebe sike bagambe nini zebra source of the Nile bude butuwedde atugende gwe kenyine okozi nsobusema sobi egingambe ono akubuuziza nti gwafuna kimu kyogamu ate nzira kinsa mugambe saakiraba nakisakiraba nze manyi nti radio eno ejja mu kyogamu ebimu ebigibeesaawo babuyita bulango ase tebakingamba ze siri kitunzi nze nkimanyi ekimu ekibeesaawo radio eno obulango tubufuna nekusasula bulango companies ezirangira wano zonna ezisinga obungi za Uganda za Amerika zaganyulwa mu kyogamu olwaleero twogerera ekyogamu nga tenajja twafunanga balamuzi wakati w'15 kati covid nga tenayingira tubadde tugenze mu 8 nkyenenyeza komisoni babwine nkyenenyeza mwami Luttamaguzi mwana mukamusabe kano mwami Luttamaguzi amayika ali kibayita committing class suicide class suicide kusanga bishop mu disco dance abawe mudde ngari mu disco nga ayambadde ne gundu byonna ebyo kati mwami Luttamaguzi yasoma muyivu mbadde nkusaba waliwo ekiseera ndowooza mu Bayibuli bakyogera kitya mu kitabo ky'omubuulizi essula 3 buli kimu kirina ekiseera kyakyo ekyokufa ekyokuzaalibwa byonna ebibuulizi waliwo ekiseera ky'okukola politics kyebayita politicking mulaba saati emyufu n'ogiyita eya kiragala kubanga muli mu politics naye campaign buzibwa wabawo ekiseera ky'okukola I am very sure and convinced ono naye asoma economics he is aware of the benefits of NAM and Chogam abimanyi bulungi abimanyi ono amanyi nti n'omusaala gw'osasula kuva mu palamenti kuva ku misolo gikusoloza kubanga Chogam emisolo gyaffe njeyogerako ogabe enamba yaffe nebaze yasi mu kadakiika njagala kwebaza abadde batuliza mukulu Abe Musinguze eyibanda mukulu Fata Faziri Muzibe webale tuliza mukulu Sebwate Nakasongola mukulu Yigaza Vyesemuto mukulu Sali Ekabeere mukulu Kewaze Emijinje mukulu Mukasa Ekagorogoro mukulu Byekwase Gomotoka mukulu Benjamin Emairikiti webale tuliza mukulu Mafabi mukyala Namitale Makindye mukyala Nubianira Hafu Ebombo webale tuliza mukyala Victoria Enabulagala mukyala Juke Kalege webale kutuliriza mukyala Namugerwa naye webale tuliza chairman Nanjwenge webale tuliriza Ekabeere chairman Ashirafu Ekalege naye webale tuliriza chairman Kapere Ekawomya webale tuliza ne chairman Wamale Bulega chairman Mutiwa webale kutuliriza ne Musawo Matiri